kyesirierabira mu bulamu bwange nti bansalirako ku gw'okufa nga tuli eBibia mu 88 waliwo afande muganda amuyitanga Akakeeto yansiiga enziro oba ye yabba boxi y'amasasi ne bagamba muze nagabbye ate nga nze nali ngenze mu operation nali section commander mu biseera ebyo nga tugenze eBibia eyo nga ku border ya Sudan Nimule kati ngenda okudda nga boxi y'amasasi ebuze ne bansiba mu kayunipoti waliwo we baali basima ekinnya eBibia basima ekinnya ne bateekamu unipoti naye nga unipoti ne bw'oba otambula ogirabako katwe bwe kati naye ng'enkuba bw'etonnya amazzi gonna gayingira munda mwe bansibira naye bakadogo okusomero lyali ddungi okusoma naye twali tetwetaaga ssomero twali twetaaga lihabu okusooka otuddaabiriza toyinza kukwata kadogo abadde alaba nga omuntu bamukuba akafuuni toyinza okukwata kadogo abadde alaba omulambo okuva lwe gufudde ne guba nga gukyasansagala ne guvunda ne guggwawo toyinza kukwata kadogo abadde atta abalabe toyinza kukwata kadogo abadde abeera mu bantu abakola ebikolobero toyinza okukwata kadogo abadde asanga omuntu nga akutta omukazi amwebaseeko omwana omuto gwe n'omutwala butwaze mu ssomero baatutwala mu ssomero afande Katimbo yatukola bulungi nnyo kuba yatukwatanga nga baana naye ate afande Katimbo oba oliawo ne yatukola ekyejo ne tumanyiira ne tugaa kale katugume tusome twali twakamanyiira embeera eyo ate ne batuleetera afande Mbireba Ndema oyo Mbireba Ndema y'omu ku kirooto ekyentiisa mu bulamu bwange nze Kiwanuka ndi wano sikwatangako na ku $5 million naye nze omu abaawamba gavumenti eno ffe twakuba ebalakisi y'e Katabi bwe twamala okuba ebalakisi y'e Katabi mu lubiri awo Amura yali ekutta omuliro naye twalowooza nti bakyalizisitinze ne batuleeta tutaase mu balakisi y'omu lubiri awo waliwo ne genero omu w'amaanyi ennyo wano namutambuzaako n'amaviivi nga yeerabidde password kuba ebiseera twakozesanga password nze Itongwa yali muganda wange yali mukwano gwange era yangezesaako n'okunjagazisa okuyingira mu buyeekera abantu bangi bajja tebamanya lwaki poliisi y'e Buwambo bagirumba Itongwa yali azze kuwamba nze kuba nze nali ŋŋaanyi omwegattako yajja e Buwambo nga azze kuwamba nze nenziruka ebimu ku bintiisa ku gavumenti eno n'olwaleero nsibye omutima nga nsukuyaga okuvaayo ku bigambo nga bino Itongole yajja okuwamba Kiwanuka abantu balowooza ajja kuwamba poliisi yali azze kuwamba nze enkeera omuntu eyasooka okwadressinga scene of crime yali afande Kanomande ye yasooka okwadressinga ku scene of crime ng'ate naye yali muyeekera nga yali akolagana Itongwa Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Bannayuganda abalungi mbalamusizza amannya nga bwe googeddwa nze Kiwanuka Henry omutuuze w'Ennakulabye. Nze omu ku baazirwanako era nayingira amagye nga ndi mwana muto ddala kubanga bwe mba nga nazaalibwa 1975 ate ne nyingira amagye mu 83 ndowooza omanyira ddala emyaka nti nayingira nga nina emyaka 8. Ku mulembe gw'olwaleero bw'okyogera omuntu ayinza okugamba nti oyo ozannya katemba. Wayingira ensiko ng'olina emyaka 8. Gyali 8. Era emyaka egyo ngigeraageranya ngenda otuuka mu 97 nga tuli ku mazaalibwa g'omwami omu genero yali alina emyaka 12 nga nze nina 13. General Muhoozi. Era gwe mulundi gwe nasembayo mulaba emyaka egyo gyonna mpitako buyisi
naye ng'ate mumanyinga muganda wange. Ku mazaalibwa waliko? Naliko ne mu video mwendi ne mu bifaananyi byonna mwendi. Okay. Weewaawo nsanyusa okulaba tujja kutuukayo eyo okutwaliza wamu. Olutalo lukusanga waluno lwe twogerako. Olutalo luno lwansanga Buwambo. Buwambo awo wenzaalibwa. Naye nalina akakwate ku ssenga wange mu Kitungwa. Meja Oliver Zizinga. Yalina batabani be nga mikwano gyaffe naye olw'okuba nti olutalo lwali lutusobedde ng'abasajja bali bwe bajja babuuza taata abaana baluwa. Bwe bakusanga taata tolina baana bagamba abaana bagenda Mbuyeekera nga taata bamutta. Kati basanga ng'abaana abato bababuuza taata bamwaliwa titaliiwo ti taata balowooza agenda Mbuyeekera. Kati solusoni twali tulina kuddukira Mbuyeekera okwewogomayo. Tetwagenda nti tuyingira olw'okuba twagala naye twali tugenze kwewogomayo obuuli awo. Kubanga ewaali abantu ate abali kalekaleko ne twesanga nga tuyingidde bwe tutyo mu magye ne twagayingira tetwagala era tetwalinayo ssuubi ti oba ki. So Obuyeekera buno bukusanga Buwambo. Buwambo awo. Mu myaka 8. 8. Ojja otya okuyingira kubanga nga bw'oyogedde waliwo enjogera nnyingi. Abamu bagamba nti baatuyingiza. Abamu ne bagamba nti twesanga nga tuyingidde olw'embeera eyaliwo. Gwe oyingira otya? Era nange nga bwe kiri bwe kityo kubanga nange bonna nange bwe kyali twesanga. Kubanga twalinga nkoko oba ng'enkwale. Omulimi ayagala ekibe kyagala ogirya ate naawe bwejja okugwa mu bikata bya lumonde naawe ogalola nkumbi gikuba. Kaakati twadduka ne tugendayo ng'abadduse ne twekanga nga gye twafuna obutuuze ng'ate nabo balina ebigendererwa byabwe ne tubeegattako ng'abaana ne twagenda okwezuula nga tuli mbusiri tufuuse Bayeekera. Njagala osooke weeyanjule ng'eyaliko omusirikale tulyoke tugende n'emboozi. Amannya gange nze Kiwanuka Henry RA. Ennamba yange yasooka yali mu 4 naye bwe nagyerabira n'enfuna ennamba 9 ndi RA 9430. 9430. Okay. Naye nga walina endala? Nalina endala gye nasooka ofuna naye nagyerabira kubanga bazituwanga ku bupapula akapapula bwe kagwa batukuutiranga nti bwe neekubulako tojja funa musaala. Ne tuziyimba naye era olw'okuwayimbanga n'otuuka neyo gyerabira. Kati najjukira ku mikwano gyange Lieutenant Sennabulya Ibrahim ng'alina eyo eri mu 4 ate nga nze eyange yali emusinga nako. Nali mu nnamba 4. Ng'eritandika na 0493. So mwaka kiguno gwe twogerako gwe gwoyingiriramu Obuyeekera? Omwaka gwali gwa 83. 83. Oyingira Obuyeekera, obuyingirira Buwambo. Nabuyingirira njagala otuwe emboozi. Emigadde awo. Ennyingira yali etya? Nayingirira migadde. Lwakeera lumu nga bannange bagamba tulina gye tulaga. Kati oli omuntu omu n'agati affe tugenda kuyingira magye neewunya era nasooka neewunya ne ngamba mulimba. Naye olw'okuba waliwo munnaffe waliwo omuwala gwe baali basse mukwano gwaffe. Basajja baamukwata ne bamukozesa omuwala oyo ne bamala ne bamutta. Kati ne tunyiiga nga tugenda naffe tulinga ng'abagenda okuwoolera eggwanga. Ne tugamba katugende tuyingire mu bujaasi tudde tukole ekintu ekyo. Kali akawuzi kaleke kabeere. Bwe twatuukayo ono gwe baakwata mwamulaba nga bamukwata? Of course tetwaliwo physically naye baatubuulira abaakikoze. Bamukwata ne bamala ne bamukwata. Baali bajaasi bo tetwali tuva ku mupiira mu bibbe eyo omuwala oyo ne bamukwata ne bamukozesa ne bamala ne bamutta. Kati ffe enkeera kyatukakatako nnyo ne tugamba tujja kgenda tuyingire mu magye tujje tuba tukoleko abasajja abo. Myaka 8? Naye twalinamu ne bannaffe twalinamu akavubuka baakayitanga kakanwaji ko kaali kakulumukko ke kaatumobilizinga ne tuwera abantu nga 9 ne tugenda. Ne tuyita mu bibbo tugenda Ekigoogwa ne tusala ne tugenda Emigadde. Gye tusangira baafande Musisi, baafande Kakeeto. Waaliwo n'omwami Musisi, Kabuye Musisi. So kati ye chairman we Buwambo. Yo twamusangayo mu Buyeekera omwo. Basajja abaatwanizo tuyingiza mu magye omwo.
ebiseera ebisinga kyali nga kizibu okuva eno n'oyingira buyingizi kubanga n'abayeekera oluusi beekengeranga nga balowooza nti abazze bayinza okuba bambega mwe temwasangawo kusoomozebwawo. Oluvannyuma ennyo twakizuula nti kano kannaffe akakulu ako kakanwagi ko kaali kayingira dda era ke kajja ne katwogereza ne wakuba tekatubuulira direct naye eriko kaali kakoze eki kaali kamanyiiyo ne kajja ne katutwala bwe twatuuka tetwakaluubirirwa ate nga nze nayinayo n'abaana basenga wange mukyala zizinga abaali bamanyi ne tufuuka batuuze tetwasanga buzibu bwonna. So bw'oyingira emboozi eyo ebeera etya ng'oyingidde otuuse? Of course okuyingira kuyinza oba kwali kwangu naye bye twasangayo byali bingi kuba baasooka ne batuteekamu entiisa nga oyingidde naye ng'okufuluma teri era okumanya kyali kya ntiisa wateekawo embeera ey'akafuuni. Twalabako bannaffe bangi abaakubwa akafuuni nga gwe wennyini gwe weesimira ekinnya. Waliwo munnaffe gwe twali tumanyi bamuyitanga Ssebuggwawo nga ye kafulu w'okkuba akafuuni ng'osima ekinnya n'ofukamira n'agamba yoolamu ettaka bw'oba oyoolamu ettaka n'akukuba ku mutwe n'ogwamu n'akuziika. Kati ekyo kyatutiisa nnyo 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 ng'ayingidde teri kufuluma ng'era bakwatako ng'ogezaako okudduka. Kafuuni kyali kya ntiisa nnyo. So ani mutuukira ku kamanda ki okutwaliza wamu era mu nkambi ki gye mwatuukiramu? Enkambi nze sijja kugamba nti eno kubanga enkambi zaali nnyingi mu bitundu ebyo byamigadde Black Bomba baali bangi naye nze nzijjukira abakomanda kuba twalinako afande Kakeeto, twalinako afande Waswa, twaliko afande Musisi, abalala be nagenda nga ndaba oluvannyuma naye bwe twasookerako abo ku myaka egyo abamu si kyabajjukira wabula ate abalala ngenze mbalaba mu bukulu ne mbajjukira nti abo twali nabo nga bafande Edison Mukasa, waliwo afande Kinaalwa bangi bengenze nduba naye nga twali nabeera. So mu nkambi eyo nga mukola ki? Mu nkambi baatutendekanga era ne batuyigiriza sikiro ez'enjawulo mukola emirimu gy'enjawulo tetwabeeranga nga tutudde butuuzi. Era kyenzijjukira obulungi oba kyali kututeekamu ntiisa aba kwali kuteekamu mpisa buli muntu yalina akazi akabi konna kagenda kamuggwamu. Okwemakula ogenda ne mwekolamu kagurupu ne mugenda bamubba mmere y'abantu oba ki kyali kizibu nnyo. Naye ate ng'abakulu abaalina enteekateeka baasobolanga okubala abantu nga 15 ne babagamba mwe kiwanuka ne gundi mugende muleete emmere. Naye nga tebabawadde ssente mugende muleete emmere. Ne babala abantu 10 nga 10 ne bagamba mugende muleete enva naye nga tebabawadde ssente. Wabula nti wagenda ng'omu babiri ng'ate olumba mubbye. Naye mwagenda nga 15 ne mugenda mu mmere y'abantu ate olwo mwali nga temubbye. Kwa mwalinga nti mugenda ne muleeta. Twaleetanga. Nebo mugenda ababiri omu oba ogenze kulya wekka. Kati ekyo kyenzijjukira nti sijjukira oba bateekamu mpisa oba baali kututeekamu ntiisa. Kubanga emmere eyo twagisimanga emmere y'abantu ne tukola tutya naye nga bino ebyokwemakula. Kuba waliwo ne bannaffe abaagenda ne babba emmere y'abantu eyo ku byoto ne basanga emmere enfumbe ne bagirya. Abamu baafunanga emitawaana egy'amaanyi ddala. Naye ekyo ate ffe kyatutuukangako bantu 15 mugenda muleeta emmere, bantu 20 mugenda muleeta enva, musanze ente z'abantu bambuzi ebyo nga muleeta kujjako embizzi n'endiga tetwaziryanga. Bisirani. Bakitange baazaalibwa abasajja babiri Kiberu ne Nuwa Namwanja yanzaala. Kataata wange Kiberu n'afa ebiseera ebyedda ne batugabana ne ngenda ewa jjajjange mu Kiwende eyo Nawume Musenze. Nensomako era ngenda okuyingira mu magye nali ndi mu kibiina kya 2 nasomeranga awo ku Naabagereka primary. So wali mu kibiina kya 2? Nali mu kibiina kya 2 kati nali nzizeeko eno waffe Buwambo Mpummule ate embeera gye yatabukira. So Buwambo eyo oyingira ensiko training mugikoze? Training twagikoleranga nno ddala. Neyo yaliyo training? Training twagikolanga era ne batubaako ne batuyigirizaawo
mu ngeri ate emmundu tetwabanga nazo babayigiriza kikomando batuyigizanga na biti era batuyigizanga n'ebiti ate kyalinga gye tuli fokolo waliwo ekintu kye bayitanga kikalampenge emmundu twagendanga tukuŋŋaanyemu ku emu emmundu emu ku emu twakozesa amasasi ag'emmotoka aga beringi ago nga tugakubisa ddala abasajja ne bagwa abobote ne tubajjako emmundu mu bimundu byammwe twafunanga emiguwa ne mukwata omuguwa ne mulinnya omuti waggulu ne mulaba emmotoka ngejja ne muleega mugenda okulaba ebisajja oluusi ne muwendolako nga 3 ne bigwa oba 2 era n'emmundu ne mugijjawo mangu awo emudduka emmundu twazikuŋŋaanya mu magezi sijjukirayo n'omuntu n'omuntu oba twalabako emmotoka eyaleeta emmundu naye twagenda okuba twatuuka ekiseera nga muyinza okubeera abantu nga 6 nga mulina emmundu emu ono n'akwatamu n'oli n'akwatamu nze najagalanga nnyo gikwatako naye nali mumpi era nina n'enkovu ku kakongovule emmundu yanfumita nalwawo nnyo ntwagenda n'okuwamba nga nsambala ngatto wadde akagere kaali katono naye nalina ekiwundu nga bwe naweekanga emmundu nga neerabiranga ntambulanga enfumita kakongovule era nga ndera gikwata nga ne bwe ngikwata bwe ndi n'olusipi ng'ebeera mpanvu ekoma eno n'emabega nga mpanvu nnyo nali wakati ng'emmundu mpanvu tugira kwenkana nayo naye nga bwe tuuka ogikubanga ate ngisobolera ddala otandika okuba emmundu ng'olina emyaka emeka nza ndi naggambye ogikwatako nze ndowooza nga mu 9 awo kubanga tewayita bbanga nga ndi mu nsiko nga ngikutteko gwewalwanira mu bitundu ki ffe twali nnyo okusinga mu migadde omwo mu galamba bwe mutyo mu kitundu ekyo ekya Bulakabomba mwe twali ekyafande kyaligonza ffe twali mu kitundu ekyo twalina abantu bangi nnyo abamu si kyabajjukira naye ate abamu we ŋŋenda mbalaba mbajjukira ku feesi kubanga nange nalina akannya kange abasinga bakamanya nnyo mu nsiko nze bampitanga Kabaawo abalala bampitanga Kibuyu waliwo mukammeja Moses Kigongo omusajja oyo yali akulira 43rd Battalion yalina akakyala nga kakyotala kaali Kateeso nga kampita Olugenyi mu Luteeso Lugenyi bamuyita Mukene kitegeeza nali kantu katono nnyo ng'ate ndi kampi kakyala ako kaafa n'okufa n'afande Moses Kigongo naye yafa naye kampitanga Olugenyi Abateeso bakayita Olugenyi Mukene yenze Mukene biki bye wasobola okukola mu nsiko eyo mu nsiko eyo sajja kuga ate nagamba nakola kinze nali mwana bwe baali balagiranga kola kino era nayinamu abantu abakulu abangayidinganga oyo omusajja Sebugwawo yali atera okukuba abantu akafuuni yanjagala nnyo naye ng'ate mutya nnyo nembaako n'afande Kafuleka n'afande Kajema twalina abasajja Abanyarwanda nga balina omutima omulungi ennyo wadde baali bakambwe ennyo ekyali ekyenjawulo ku basajja abo Abanyarwanda era olwaleero nze obulamu bwange njagala nnyo omuntu Omunyarwanda era waliwo omuntu eyannaazaako ennaku mu biseera bino mbadde mbonaabona nnyo naki naye yanzizaamu essuubi omusajja bamuyita Bujingo Alozias yambuulira nantuuka we njagala kuba yanzizaamu essuubi nendabira ddala nga ye muntu wange yafa waliwo afande wange batta Kafuleka namukaabira okumala kumpi emyezi nga 3 bamutira ku gundi mu 88 ku posta awo eggulu waliwo lwe baatukuba 44 ogimalawo yonna era 44 kwolwo afande Museveni era ne nasembayo mulaba mu 88 lwe batta afande Kajema nakaabira Kafuleka oyo okumala emyezi 3 ne bangamba n'okuŋŋamba mbu ndi mulogo oba ndi musezi ne bangamba amaziga gakungula awe nakoma mukaabira naye Alozi yasoye Bujingo naye juzi bamukuba amasasi oyo naye mukaabidde n'olwaleero nkyakaaba buli lwe mwogerako kizibu okuguma nga sikaabye kubanga Abanyarwanda abo baalinga bafuuse bazadde bange oyo Kafuleka yanjagala nnyo nambuulira nga kyayagala akikugamba nti akyagala tebaali mu bino ebyaffe eby'Abaganda mbu jangu tulye ng'ate akukiina Omunyarwanda bwakuyita nti jangu tulye aba akuyise bwagamba nti tojja wendi tojja kati kyekinjagaza Bujingo oyo yankoze bulungi nnyo simutuukiriranga nako wadde omukwatako mu ngalo nsabirayo busabizi era neeyagala nnyo esebo kale abasajja abo bantwagala nnyo
ne batugaidinga ng'abaana sijja kuga nti nakola kali nze nali mwana era nga bandagira bulagize mugende kola naye emirimu ki gye wasinga okukola gye basinga okutuma kunona mmere kukka emirimu nti batutumanga ku misoni nkugambe twagendanga okunoonya emmundu ne batutuma ogenda okusaka amawulire ne babagamba mugende mu katawuni mubeeko bye muwuliriza twabanga tukola sijjukirayo nako na lumu nti twalikaawo nga tuzanya oba twemoola kino buli lunaku wabangawo misoni ezikolebwa batutumanga wano na wali okwokulya oluusi n'okulya tetwalyanga wasanga nga nsujju ya muntu ngaayo n'ogikwata n'ogiteeka mu kikuumi ne mugenda gye mugenze ne wayitawo ennaku 2 n'ogamba awo nalekawo ensujju yange n'ogijjawo naye tetwabangako awo mbu ate essaawa yatuuse yakulya kuba emmere twabanga buli omu alina gy'alaze emmere teyalingako ssaawa mbu ssaawa mwezi tugenda kulya kyamisana twasanga nga mugenda okukomawo nga bannammwe baalidde oluusi mwagendanga okudda nga baakubya akakambe mubadde nga badduse dda ate ne muddamu ne bwekuŋŋaanya abo abasajja bobo tebaatutigomya nnyo ssebo bajjanga ne bakuba enkambi ne mudduka ne mutaddawo ate ne mugenda awalala biri tebyali byakusaaga missoni ki gy'oyinza obuteerabira mu nsiko eyo missoni gyenzijukira gye walimu waliwo gye twali tugenze tugenda okudda twali tugenda okudda nga twagala okuyingira mu nkambi tugenda oba saidi zensaka ziragula eyo waliwo enkambi gye bakuba tugenda okudda nga tulowooza oba bannaffe bebakubye kumba abaffe bonna babamazeewo ng'ate n'abasajja bakyaliwo kati tutuuka awo abantu bagamba nabuno obwana bwe ne tudduka emisinde olunaku olwo emisinde egyo sigiddukangako mu bulamu bw'ensi eno era saamanya gye nakwata naye nadda oluvannyuma lw'ennaku nga 2 nagenda nsisinka twaddamu tukuŋŋaana mpolampola era nali senga kyali kisoboka nali ŋŋenda kudduka butereevu nzire waka naye nga simanyi na kkubo linziza waka paka lwe twaddamu nga tugenda tukuŋŋaana mpolampola gwe mulundi gwange ogwo gwe nali nsonzi ofuna omutawaana era twali tugenze mu operationi zaffe ne tugenda okudda ng'abasajja bakubye bannaffe bonna okumbi bamalawo ate nga bakyaliwo kyokka ffe twalaba bwe bali tujja tunaatera batuukako bwe tuti tugenda okkizuula baamala nagamba nti nabuno obwana ne tudduka kale olunaku osiri lwerabira Muzeeyi Museveni ono mu nsiko eno yalingayo mwamulabangako Muzeeyi Museveni bangi boogera bingi eriyo ne boosanga nga bagamba mbu takubanga ku ssasi bino ebintu boowulira nga bagamba mbu yalinga Sweden ebintu ebifaanana bwe biti eriyo abatugamba yafuukanga kapa so batubuulidde bintu bingi simanyi mwabaaliyo kiki ekyaliyo Muzeeyi Museveni mwamusisinkananga yaliyo ddala nze oyo omusajja Museveni namwagala nnyo ate mutya n'okumutya n'olwaleero kubanga twamulabanga emirundi mingi nnyo ng'abeera mu kawunda ng'alina omuggo gwe ng'abeera smart yajjanga nga tewayinza kuyitawo bbanga nga tatutambuddeeko ne tubeera naye ate ekyewuunyisa era we nali namwagalira kuba yajjanga nga n'amannya gaffe agamanyi twalinga bangiko naye nga basobola okujja n'abuuza gundi aluwa ate n'olwaleero ntera omuwulira Museveni oyo twamwagala nnyo nze namunda ate ekikulu era ekimu ku byamunjagaza bwe twali tumaze okuwamba ayina akantu ke yatugamba lwakuba nalowooza oba yatufeera bufeezi oba yatugamba nti ffe abaafiirwa bazadde baffe naffe abakyalina abazadde ffenna tuli baana be ate nga manyi pulezidenti bw'ayogera ekigambo kiba kifuuse etteeka ekintu ekyo kyannumanya okuba muzeeyi yakyerabira yakitugamba nga atukonvinsinga okugenda okusoma nti tuli baana be naye ekintu ekyo kyokka kyemwewuunyako tiyerabira yatugamba tuli baana be naye twabeeranga naye nnyo era bwe yalinga agenda nga tumukolera ekkubo tusooka ne tugenda mu maaso eyo gy'agenda okuyita ne tujja nga tuggula amakubo era nga bannaffe bajja bamugoberera okuggula otegeeza ki twatambulanga bisobola otambula mayiro nga 6 maaso nga ye akyali eri mabega ddala nga bannaffe bagenda bakebera buli makubo mwagenda okuyita paka lwe yagendanga oba mulimu aduuyo oba twaggulanga amakubo yabeeranga n'akapiki baka Vespa oluusi mmotoka naye entambula ze tezalinga tezitegeerekeka wabula bwe yajjanga ffe ne twogerako kubanga nze nafuna omukisa yankwatangako ne ku kibegabega lwakuba olumu nti nali mwana muto
nafukanga mu ngoye nga tubeera ku parade nga mpunye omusulo ati olunaku lumu President Museveni yaŋŋamba mbu agenda kungoba mu magye naye afande Kakeeto n'aŋŋamba Kiwanuka tebaagala kugoba mu magye nga Museveni amaze okugenda n'agamba netandika okweyisa ng'omuntu omukulu kati baŋŋamba okweyisa omuntu omukulu ne manya nti baŋŋaana kufuka ku buliri era olunaku lumu kyampaliza ofuna kalababani n'enkasiba ku kantu kange naye bwe nagenda okufuka ate omusulo gwali gunzise kubanga baakasala na busazi n'enkovu kasolo kweri kyekizibu nakyo kye nafuna mu magye musajja oyo Museveni we yasuubiza okungoba mu magye naye baali bangoba lwakuba nfuka ku buliri kati gwe lwaki bali ofuka ku buliri emyaka egyo omwana asobola n'ofuka n'atuuka era nze nakoma ofukanga n'emyaka 13 nga tumaze okuwamba nga maze n'ofuna ku ssente banze omu ku baafuna ku ssente z'obote nafunako ku mitwalo 15 era na zino ssente mu kuziwanyisa eza Museveni nze omu ku baavungisanga ssente ezo so mzee Museveni yagamba ngenda kugoba mu magye yagamba okungoba mu magye ekintu ekyo ne kimpisa bubi ne ku parade oyinza okuba weefukiranga saafukanga ku parade naye twasulanga mu ngoye tetwabanga na buliri ng'ogwa bugwi ne weebikka ne ogenda okukeera enkyanga ofuse kale ate bwemuzuuka ku makya mulina okukola parade bw'oyimira mu banno naye si nze nzeke yali afuka n'abalala kuba mulimu n'obwana obwali buto waliwo akaana kemmanyi nga bakayita Akimu Mubiru Akimu yali muto okunsingako ate yali muto ffenna bangi musula bangi abaali bafuka naye nze olw'okuba natuukirira omukulu nankwatako ku kibegabega ng'ayogera naŋŋamba mu ndi muto nnyo era bannange ne bampolereza ne bagamba nti oyo omwana maama we yamutikkanga emigugu naye kwe bumpi obwo kale awo nensigala mu magye abaagala gamba oli kakulu era President Museveni nze omulundi ogwange ogwasembayo mulabako gwali gwa 88 baakuba 44 twali awo ku post eggulu wali nga kampu yaffe batwalina division wali force naye ng'ate ffe tuli ku gundi awo ku posta wali barracks ya 44 baatukuba okutumalawo bakamanda bangi baafa kwolwo n'afande wange oyo lwe yafiira lwe nasembayo mulaba Museveni oyo era nampa obukulu yampalanka naŋŋamba ngenda okusoma naye mu biseera ebyo twali Museveni yampa second F9 nandagira genda okusoma naye kasayogera ekyokusoma neŋŋamba n'ennyota sijaagala kubanga nali simanyi kusoma kwetaagisa ki tumaze okuwamba ebiseera bakadogo twali baserebu nnyo nga buli mukulu ffe tumukuuma nga tutambula emmotoka tugenda mu hoteri ne tulya emmere nnungi tukola ki era waliwo omukulu gwe njagala okutumirako afande Kulaije yagamba bakadogo tabamanyi naye naffe tetukumanyi ffe twabeeranga n'abanene twabeeranga n'abafande Kagame twabeeranga n'abafande Fred Rwigema twali naffe banene nga tuli baserebu era kyova olaba nti nze nali nagaana okugenda okusoma wabula bwe nagaana okusoma nga afande Museveni ampadde ennyota ate nentoloka mu 44 neneyunga mu 43 eyafande Moses Kigongo nenfuuka escort wafande Moses Kigongo kati ate omutawaana gugenda okujja tugenda Nakasongola ne munnanga Odongo tubbayo emmotoka tubbayiifa kubanga ebiseera twalina ekizibu ky'emmotoka eggulu ng'ate bali aba Air Force balina emmotoka tulaba teziina na kyezikola era twabbayo emmotoka mpya emmotoka eyo yandeetera obuzibu emmotoka y'amagye ate ey'amagye ne tugibba Nakasongola ne tugitwala eggulu we twagitwala eggulu 44 yali eri ne 40 ne 17 eyafande Katunji Edison suicide kati bwe tuleeta emmotoka eyo enkeera afande Fred Rwigema yajja mu helicopter ng'anoonya emmotoka eyo ng'ajagala ogizaayo era n'alagira afande Moses Kigongo ne suicide batukwate munnanga Odongo n'omutwala emasinde ewali headquarter ya 306 brigade ne bamusiba afande kyatuuka n'aŋŋamba Kiwanuka omukisa gwe ngenda okuwa gwokka genda mu kadogo okusoma nawulira nga sirina kyakola kuba nali saagala komera nengenda okusoma naye era mu kugenda okusoma nagenda nga agenze mu komera kubanga saaliko muntu anjagazisa genda kusoma era nebaza President Museveni olw'okuteekako essomero ly'abakadogo naye bakadogo essomero lyali ddungi okusoma naye twali tetwetaaga ssomero twali twetaaga lihabu okusooka
toyinza okukwata akadogo abadde alaba omulambo okuva lwe gufudde ne guba nga gukyasansagala ne guvunda ne guggwawo. Toyinza kukwata akadogo abadde atta abalabe. Toyinza kukwata akadogo abadde abeera mu bantu abakola ebikolobero. Toyinza okukwata akadogo abadde asanga omuntu nga akutta omukazi amwebaseeko omwana omuto gwe n'omutwala butwaze mu ssomero. Baatutwala mu ssomero Afande Katimbo yatukola bulungi nnyo kuba yatukwatanga nga baana. Naye ate Afande Katimbo oba oliawo ne yatukola ekyejo ne tumanyiira ne tugamba kale katugume tusome. Twali twakamanyiira embeera eyo ate ne batuleetera Afande Mbireba Ndema. Oyo Mbireba Ndema y'omu ku kirooto ekyendiisa mu bulamu bwange. Kubanga bwe yajja mu kadogo yakeeranga n'akuba enzigi n'akola atya natugamba mugende musome nga embooko eringa embooko. Oluvannyuma ennyo ffe abamu twalemererwa era Mbireba Ndema n'atutwala e Kabamba. Kale emboozi ngibuuseemu kaawo. Mbadde njagala n'okuddako wali nga tugenda nga tuli embuya batandika okuteekateeka bakadogo batwala mu ssomero. Awantu awo Pulezidenti Museveni yatubuulirirako n'atwagazisa mugenda kusoma mujja kubeera bulungi nja bakolera ebirungi bingi nnyo. Naye bwe yatusindika mu kadogo ate teyatulambulako wadde. Kati abo yatuteeka era bwe mbadde nzijukira n'omukolo gwa munnange oyo Afande Muhoozi. Afande Muhoozi ndi muganda wo. Pulezidenti Museveni yatugamba nti abaana abaafiirwa bakitaabwe naffe abaana abato tuli baana be. Era Afande Museveni sikyamubanja nnyo. Gwe Muhoozi kati gwe neesigamyeko. Kubanga nawe kenyini wankwata mu ngalo n'otugamba tuli baganda bo. Olwaleero Mukama atuyambye ate ebiseera wali toli musirikale. Nze yali omusirikale. Naye olwaleero njagala obanga gwe CDF. Ate wateekawo n'ekibiina ekya Patriotic League. Oteekwa okubeera patriotic ddala. Sooka onoonye baganda bo bakiwanuka. Bakadogo bangi bemmanyi ate bakwagala nnyo Muhoozi. Va ku bano abafeera babuukidde ekibiina kyo mubaagala kubanga balowooza nti babadde mu gavumenti bamaze okulya kati tubuukire n'ekya Mutabani. Waliyo abakwagalira ddala ate nga banaku nnyo. Nze Kiwanuka ndi wano sikwatangako na ku $5,000,000. Naye nze omu abaawamba gavumenti eno. Ffe twakuba ebalakisi y'e Katabi. Bwe twamala okuba ebalakisi y'e Katabi mu lubiri awo Amura yali ekutta omuliro naye twalowooza nti bakyalizisitinze ne batuleeta tutaase. Era nabeerako mu balakisi y'omu lubiri awo nga twakamala okuwamba. Mu balakisi y'omu lubiri awo waliwo ne genero omu w'amaanyi ennyo wano. Namutambuzaako n'amaviivi nga yeerabidde password. Kuba ebiseera twakozesanga password. Twakubuuzanga ekigambo bw'okyerabira nga tumanya gwe oli mukyamu. Ffe twakozesanga nnyo password nga tuli mu nsiko. So waliwo jeno gwewafukamiza? Etwamwavuza. Era bwe yatutuukako n'atukubamu empyawo naye n'atuwa ne paketi ya sigala. Teyatukuba mpiza amaanyi yatukubamu kusaagasaaga n'atuwa ku sigala. Naye ng'azaayavula. Ye jeno gwe nali ndabye nga tetunnawamba yali w'amaanyi n'olwaleero nga w'amaanyi. Ba yavuganga n'emmotoka ne batugamba nti emmotoka gy'avuga ya yingini nnya. Yavugako ku Nissan Patrol. Yingini nnya. Naye ng'abalala nga Bafande omugenzi Eritu Mwine. Abo baali bubi nnyo. Afande Eritu Mwine yavugako ne Kasuzuki. Nga Kasuzuki twali bato naye nga tukasitula emabega bw'atuula ne tusitula emabega nga tekagenda. N'avaamu naffe ne twefuula abali ku byaffe. Bwe yatuulanga kusimbula ne tukasitula. Nga mukakwata bwe nga tumutawaanya. Paka le twabivaako ne tumuleka n'agenda. Ebintu byali nga bantu baali ba mukwano nnyo ne Museveni yali wa mukwano nnyo nga bwajja nga talina na bukuumi. Naye kati olwaleero nze neewuunya mukwano gwe twalina ne Museveni nga atwagala nnyo. Ate oluusi ne munenya. Kubanga alina emisege egimwetoolodde. Ate nga emisege egimwetoolodde abasinga boogera olulimi lw'enjogera lwennyini. Si luli Lunyankole, si luki. Aboogera olulimi lw'enjogera be babi okusinga. So katono nnyo kubanga obadde ku Kadogo School eyo okutwaliza omu. Nayogeddeko ne Afande Katimbo. Nga mubuuza lwaki bakadogo abasinga tebaasoka. Ng'agamba nti waliwo abakulu be mwakuumanga nti baabanonangayo. Ekirala ng'agamba nammwe engeri gye mwali muvudde mu nsiko nti abamu mwaddukiranga mu bakazi nga mugenda kubeera n'abakazi ebintu bwe biti. Era yaŋŋambye lwaki wali ku kulonkinga akatabo k'abakadogo bwe bamuwadde omuzindaalo yakaabye. Yagambye natunuulidde obwana obwo ne mbujjukira
nengamba kalere bwe buno bwakolanga bino so kitegeeza nti waliwo bingi ebyabalemesa okusoma. Ondeetedde ddala wensinga okwagala mukama wange kyekiri kye nakugambye nti bakadogo baali tebeetaaga kusoma. Bakadogo baali beetaaga kuba budaabuda. Bakadogo baali aba buli kika. Kakati waliwo bakadogo ate mulimu n'abatwegattamu nga sina basirikale. Baleetanga abaana baabwe, baleetanga ebyana baleme mu kyalo eyo abasirikale nga bamanyi n'olwaleero ne babitugattamu. Naye kye nakugambye nti twali twetaaga rehab. Era ffe twabeeranga mu dormitory nga waliwo bakadogo abagenda ne babba ne baleeta peeke ng'erimu ssente. Nebeera waggulu naye nga ffe abamu tusiiba njala. Kati kyegambe nti bakadogo baali bayagala rehab. Era abakulu etteeka lyaliwo nga abakulu babagambe nti bakwata ne kadogo bajja kusiba. Naye era akadogo yali serebu nga abakulu bajja ne banona. Naye njukira nti ffe naffe abamu twagenda kati kubamu nganzi. Saagenda nga Luwanja gazisiza wadde okumbuulirira. Weewaawo abazadde baali bafudde. Aje baali gye bali. Era muzeeyi wange yakafa. Emyaka nga 8 emabega. Afande Moses Kigongo yambuulirirako kakatono n'afande kyatuuka. Bangamba mugende musome. Afande Moses Kigongo yangamba nti ffe mutulaba tulina ennyota. Naye obukulu bagenda bututwalako naffe tetwasoma. Bano abasajja bajja beetegese. Eno gavumenti egenda kulemberwa baasoma. Buli yangamba ekigambo ekyo olwaleero n'akakiraba nga kituukiridde. Kubanga nze we twawambira nze omu ku baazimba 44th Battalion. Ng'ekulemberwa Kapiteni Rubega, mwalimu admin yali Luyiga, mwalimu Lieutenant Sebagala naye yafiira ndowooza Gulwa mu 88. N'abalalalala nga temuliimu ali waggulu wa kapiteni. Abasinga baali ba JO1, JO2 ng'abamu babayita aba appointment batuni komanda nga tebalina nnyota naye nga twambala buno obupipisi n'obukasumula ne kalegeza. Era nga gwe muntu atanatuuka ku ddala lyakukubira saluti. Kana akantu akabeeramu pipisi nga okasumula pesa ne lebeera n'eno. Oyo manya nti afanda omukubira saluti. Paka oluvannyuma pipisi lwezajja naye nga bw'olabanga omuntu nga buno bulebera ng'omanya nti oyo mukulu. Kati ekyabakadogo obutasoma ensonga zaali nnyingi. Twali twetaaga okutubudaabuda batutereeze. Mwalimu bakadogo ababbi, mwalimu abakwasi b'abakazi, mwalimu abakyatejjukira twali tufuna n'omusaala. Kati tebereza omusirikale omuwadde omusaala ate omukeere enkyamu omukuba emboko agende mu kibiina era bwe twafunanga omusaala nga tusiiba mu nsiko nga twerira menvu makenke. Kati noono mbireba ndema bwe yajja ali n'abikyankalanya. Abaana ne badduka abamu ne bagenda abasinga baadizaatinga budizaatinzi. Yali mukambwe nnyo. Mbireba yali mukambwe okumanya mbireba yali mukambwe. N'abatuuze baatugambanga nti mbireba yafiirwako omwana we n'agenda ku prison n'asimayo abasibe ne baziika omwana oyo nga n'ekyalo tekizze kuziika. Yali musajja mukambwe yali wa UD. Yaliko mu magye ga Amini yali musajja mukambwe nnyo. Era Katimbo bwe yagenda baali batuleetedde afande na Lumoso. Nga yazenga CEO wa gundi. Okumanya ebintu bya magye nayo bizibu. Twali tuli awo ate mbireba najjanga n'awamba n'afuuka CEO w'abakadogo. Naye kati waliwo abantu abatajjukirwa na kujjukirwa. Kubanga nze nzijukira bwe twali tutandika kadogo eyo. Waliwo n'omusajja bamuyita Musisika Buye. Musisika Buye oyo ye yasooka okubeera komanda waffe nga twava Embuya ne batwala ebbombo. Musisika Buye oyo n'abeera kamanda waffe. Omusajja baamukuba miggo mingi nnyo ng'adduse mu magye. Naye era yamala musajja watu yavaamu nga tagenza ne ceremony tebamusiibula. Naye nga yekyamaani w'ebuwambo kati gyali. Era yaliko nono waliwo munnaffe Semuju oba wali akola mu office ya CPC Major Semuju Yeremia yali esikooti wa Musika Buye. Naye abo bonna abasajja tebeerabirwa. Ffe tetuzze wano kwate olwaleero kukaaba nze saagala kanga gavumenti kubanga njagala nnyo gavumenti ya Museveni njagala nnyo era njagiwagira ebbanga lyonna. Siri mwetegefu genda mbuyeekera wadde bagezezzaako tuteeka mbuyeekera. Nze Itongwa yali muganda wange yali mukwano gwange. Era yangezesaako n'okunjagazisa okuyingira mbuyeekera. Abantu bangi bajja tebamanya lwaki poliisi y'ebuwambo bagirumba. Itongwa yali azze kuwamba nze kuba nze nali ŋŋaanyi omwegattako. Yajja ebuwambo nga azze kuwamba nze. Nenziruka.
ebimu ku bintiisa ku gavumenti eno n'olwaleero nsibye omutima nga nsukuyaga okuvaayo ku bigambo nga bino. Itongole yajja okuwamba Kiwanuka, abantu balowooza ajja kuwamba poliisi, yali azze kuwamba nze. Enkeera omuntu eyasooka okwadressinga scene of crime yali afande ani ono Lieutenant Colonel yali akulira Kanomande. Ye yasooka okwadressinga ku scene of crime ng'ate naye yali muyeekera nga yali akolagana Itongwa. Ye yasooka okujja ebuwambo era naye n'ateekawo embeera mbandi tuli eyo mu Bwenge nga abasajja babuuza Kiwanuka waliwo abasajja bakunoonya. Kumba afande Mande naye ampendulidde emisege. Ekiro tebankutte ate n'emisana baagala okuntwala. Kyokka nga ntwala ate ye ayambadde ajjidde mu kiti kya gavumenti. Kati awo ne buwambo n'enzirukayo. Omusajja oyo Moses Kibalama ye yannyambako n'ampangira awo tujje tubeeko kampuni gye tugenda okukolamu eya security. Yali ayagala kunteeka mu Salasini naye nagenda okubaamu akafaananyi nga nze sisobola kubeera mu bintu bya nankani ebyo. Naye okuva olwo naddukayo mu buwambo mu kyalo n'enzira mu Kampala mwenzi zentetenkanyi z'obulamu. Nja kuddayo kemabega kubanga ebimu ngenda mbibuuka. Ne tujja nga tubeera mu mbeera ey'okusoomooza. Afande Mbireba olwatusindise Kabamba ne tugenda ku Ebu wenziramu okusingana kwa Afande Moses Kigongo. Moses Kigongo ono? Moses Kigongo yali musajja oba yali mu Tanzania kuba yali alina Oluswayiri lwayogera nga lukambwe ennyo. Andimanyi oli kwono Haji Moses Kigongo. Amanya gafaanagana naye Moses Kigongo oyo abamujjukira yali musajja ng'ayogera nnyo Oluswayiri lw'amaanyi. Ye yali akulira 43rd Battalion. 43rd Battalion yali eri wano ng'ovudde eggulu ng'odda ku Lwekitugu mu mayiro nga 6 oba zaali 15. Sikyajjukirawo we battira Major Isima Fande ne gundi oyo twalina Fande Katunje Edison ne Moses Kigongo baali awo nga brigade commander ya Fande Kyatuuka mu biseera ebyo olwo ensimbula ate okudda mu Kadogo. Naye Moses Kigongo oyo abantu bangi boyogera ku Moses Kigongo baga naawe leka kugira. Moses Kigongo abamutegeera bajja kuba mutegeera naye bambi yafa. Era alina n'omukyala nga mukyotala yalina n'ekikodomi kye bakiyitanga Babu. Kibabu oba nakyo bangamba oba kyakafa nnaku zino ye Moses Kigongo oyo. So oliyo waffe wa NRM. Mzee Museveni ono mu nsiko eyo biki bye yasinga okubagamba? Muzee kije yabawanga ebaleetera okuba abavumu okusobola okubanga mwalwana mpaka kuwamba gavumenti. Kyesirierabira Museveni kyeyatuzangamu amaanyi yatugambanga nti byonna ebirungi abasajja bobote bye balimu byaffe era ajja bituwa. Yatusuubiza nti mwe muli baana bato ngenda bazimbira amayumba amalungi, ngenda bawe buli muntu ajja kuba mu bulamu obulungi. Ne tukisuubira era bwe yatubuulira awo nga tuli kubanga leeta muwoozi oyo yatambulanga nnyo awo nga twakawamba mu 87. Muwoozi n'amuleeta mu ffe n'atubuuzaako n'atubuulirira mukka awo nga atubuulira okugenda okusoma. Naye ekibi ke twali tumaze okuloza ku ssente n'obulamu bwebweru kubanga bwe twali tuffe kyenzijukira kyesikubuulidde twali tetulina ssuubi tusobola okuwamba gavumenti y'Obote. Mwali temulina ssuubi? Nali siyina ssuubi. Gwenga gwe? Era bwe twamala okuwamba nze napakira bisikwiti ne sigala bye bintu bye naluutinga byokka sabba wadde ku ssente nga mmanyi tuddayo mu mbeera yaffe. Era bisikwiti oyo ate saamulya. Omanyi mudda mu nsiko? Kubanga bwe namuteeka mu kigugu yenna yamenyekamenyeka mwaliwo ono bamuyitanga Malayika. Waliwo bw'okika bwa bisikwiti nga buyire mu paki ne nagenda omukebera nga yenna afuuse buwunga. Ate olwo nga tumaze fuuka bantu ba buvunaanyizibwa tutandise n'otutambulako mu bantu. Olwo bisikwiti ne musuula ne tukandigeera nti kati tumaze okuwamba. So kuluutingako bisikwiti na sigala? Bisikwiti na sigala. Nalinnya nafuna sigala oyo kuba ne mu sigala twanywanga ebinankani bino twafuwangako ne ku binankani bino ebyebipaapaali. Ebipaapaali ebyo ng'otabulamu kataaba akaganda abamu banywanga n'enjaga naye ze saanywako ku njaga. Enjaga eyo nagezaako giyiga n'ennema. Naye nga bannange banywanga taaba omuganda bamuyitanga Kasingiri. Kasingiri mu nsiko eyo twafuna ebizibu bingi twalyanga n'emberenga ezo
ne bazifumba nga bafumba ebijanjaalo ne kasooli bagenda okubijjula nga temulaba muwadde empeke y'ebijanjaalo nga byafuuse nga musenyu nga mulaba kkala yokka naye twalya kasooli oyo abamu ne tulwala nga oyinza n'okumala ennaku 3 ng'okufuluma lutalo era nga bw'ogenda okufuluma oyagala n'okukwatako emabega okusokolayo obusokoozi ebinankani ebyo ebyakasooli bannange bye mbagamba mazima abaalina enkoofiira amazzi ago twaganywanga ng'osanga obukereko gabiisa aga kiragala n'owunzika kattopi bwoti n'okekenula otuzzi mpolampola n'otunywa naye kasooli ye twamuleka kubanga oluusi emmere waliwo twabeeranga tetulina mmere ngaebyetulya kasooli oyo bamufumba ne bamulekaawo ne tugenda bwe mudda ne mulya emmere yammwe kati bwe bulamu obwo bwe twalimu obw'okusoomooza naye nga tumaze otuuka mu kadogo nga bwe nagambye twali twetaaga lihaabu tetwafunayo wadde ekipindi ekyokuddaawo tunyumyemukko abakulu bajje batulambuleko kubanga Afande Musega yabeera ebbanga ddene nga ye minisita wa education ate Afande Amanya Musega ayina ekitabani kye bakiyitanga byamugisa kati naye musajja mukulu naye kyali kyana kito byamugisa oyo nzijukira n'ennamba eri mu 3 ye Mugisa ali mu 3 yali esikooti wa Afande gundi oyo naye sijjukirayo wadde n'okulaba ku Afande Amanya Musega otulambulako mu kadogo bonna wadde twafunanga omusaala naye twali tetuli kumbi tetuli ate olwaleero ekirala ekinnuma kwe kulaba nga kadogo talina wantu wonna we bamwogerako nze olwaleero nze kyamaani w'NRM owabazirwanako mu Lubaga Nosibi naye ku liigi zonna mpuliriza abalema mpuliriza abaki terinawo owulira kadogo naye kino nkikakasa abatuuze nti eggwanga lyonna tetwakoma kulwana bulwanyi ffe twaleeta obuyinza kubanga ffe twali baana bato nga abakulu beekulira nga baavula ffe tukutamako bukutami katono mu busubi ne tukuba emmundu ffe twabeeranga mu misoni za kulwana tewaliwo kadogo yali asobola kuye kawunga era oli bwagamba nti kadogo simu yakola ffe twali balwanyi ffe twali balwanyi tetwabeerako kwedikwota tewaliwo kadogo yali abeera kwedikwota ffe twali nga bantu bakubeera mu firidi twali balwanyi so muzeeyi abasuubiza byeyabasuubiza temubiraba oba oli awo abamu babirabye naye nze sirabangayo wadde kubanga bwe mbanga kiwanuka wendi wano n'olwaleero ndi kyamaani w'abazirwanako naye nze sente ze nali nfunyeeko mu kalulu $50 bagimpa nga tugenda Namboole kulonda ate ebyo byakalulu okwo kwenkoma si byabakadogo si byabalwanyi okumanya baatwerabira naye ebisuubizo byasuubizibwa emabegako awo mu biseera bya covid nakwatibwa naye kino nkyogera ndi mu kamera nga ndi musajja mulokole nga ndayira nga nina n'abaana mpanika omukono nendayira nti bwe mbanga nalinzibye kawunga kagundi ka covid nsaba famire yange yonna efe omulundi gumu ekiro ekikutuko naye waliwo brigadier yali mu Lubaga omwo musajja mukulu sijja kwogera linnya lye musajja muganda kuliko era ne Kano omulala n'olwaleero akyaliyo mu Lubaga kwaliko minisita oyo nga WNRM RDC WNRM nga atamanyi kwaliko omukyala chairman WNRM kubanga chairman yali ali mu komera bankwata ne banteeka ne mu kamera sibeerangako mu kamera kasookedde nzaaliwa guno gwakubiri ogwasooka mu kamera bankwata banvunaana gwakubba buwunga naye nga ndi chairman WNRM naye wadde okunfuumuukira abasajja bankwata ne bantwala mu komera ne mmalayo ennaku 3 ne nejjayo nga nesasulidde sente zange poliisi bagamba bondi nze nasasula mu Bulumi nalina ekirwadde era busenga obutambi obwo gye buli nalina okugulu nga kulwadde nga famire neetaaga naye bansiba nali nzimbe y'akayumba kange nga mmaze osenguka nga mbeera eyo mu kyalo naye olw'embeera mu covid abaali batukutte nga tukyasobola genda nga mbeera mu Kampala nga bwe nfunayo akasente nga nkakuŋŋanyiza mu nnaku nga 5 ate nenzirayo ne bansiba ndi nabba mu kawunga naye nze kyamaani WNRM ate nga ndi musirikale ate ndi kadogo ekyo kye neewuunya ku gavumenti eno nsaba ebintu ebimu babikolemu obuntu
nze newuunya bwewuunya era nagamba kyova olaba nti njagala nnyo omusajja Bujinga nzizizzaamu essuubi nze nina abantu bangi ababadde abanaku ng'olwaleero bagagganye ate nga baali mikwano gyange abamu nabayamba nobayamba waliwo minisita olwaleero bwe njogera sijja kwogera linnya lye yavuganya mu kalulu Kabamba eyo n'omwami bamuyita Bwerererwanga naye minisita olwaleero y'omu ku basinga okuba ab'amaanyi naye mu kiseera ebyo yali munaku nnyo twamukolera kampeyini nga talina nakatuwadde naye bwe namusisinkana najjako mu Lubaga nga tuli mu kunoonya akalulu aka 2016 ne mbunyumizaako teyayagala nakuwuliriza no sensi gwe nnyumya era nga bw'owulira olwaleero nga bangi tebaagala kuwulira nti bakadogo gye bali naye nga bw'onyumya kuleeta gavumenti eno mu buyinza bw'oba toyogedde ku kadogo oteekwa okubuulika ekikyamu ekyo nkiddamu bw'oba toyogedde ku kadogo tewali yajja ng'ayera kkubo tewali kadogo yali avuga motoka tewali kadogo yali akola ki ffe twakuba emmundu eyawamba gavumenti ekyennaku ennyo ne Pulezidenti Museveni olwaleero tatuukikako nze olwaleero nzize enkemebwa emyaka mingi nga njagala okugwa mu motoka za Pulezidenti Museveni neŋŋamba ne bwe nfiira wano ategereni naye nagenda okizuula nti ayinza okubajjukira kali akaana akato kuba kati olwaleero ndi musajja mukulu nina n'abazzukulu wa wayinza okujjukirira kasita omugamba ndi kabaawo nze kabaawo yajjanga emigadde kabaawo nankwatako ne ku kibegabega kabaawo kitegeeza akantu akatono era bantu bwe bakuwa emmere bwe twagendanga ku guduliya nga bakugamba amenipiga kibaawo bansedde akantu akatono ke bayita akabaawo kakati nze kabaawo so muzeeyi ayinza kujjukirira ku kabaawo naye nze saagala kujjukira Kiwanuka nzekka waliyo nze Kiwanuka ndiko yaddeko kubanga olwaleero nsobodde okuvuga kipikipiki yange ekikadde nentuuka wano naye waliyo bakadoga ate abalonda obucupa ekimu ku bisinga okunnuma nze embeera nakulabyawo ndi mubazzi njagala bagende bakama bange bagende banoonye omulimu gw'obubazzi gwe gusinga okuba ogw'ababbi n'abalyazaamaanyi njagala omuntu agende ku poliisi enakulabye oba Kodi Kampala mulaba waliyo omusango ogw'envunaano njagala omuntu agende ku kyalo kwerosi y'ekyalo mubuulirize oba Kiwanuka alina omuntu gwe amubanja naye mu Bulumi mbaddewo ng'ate siina na capital omuntu ampe emitwalo oba ena neŋŋenda nengulako ebintu bya mitwalo 270 nange nensigazaako ogumu 3 nemukolera ekintu kye neetaaga capital simulina obusomera abaana bange emabegako nali nga gundi tannajja covid abaana basomerako ku masomero ag'emitwalo nga 4 n'5 naye kati n'emitwalo 2 olwaleero gannema era wenjogerera kiri ku likodi nina omwana wasomero wa mitwalo 2 nakateekayo emitwalo 7 abala bali mu za gavumenti basomera 16 nakateekayo mitwalo basomera 15 nakateekayo 6 babiri naye ne piki gye nnina naye onfunzibu ate ndi mulunzi oluusi ekipiki ekyo nkitiikako ebintu byange neŋŋenda nekifiira mu kkubo banga gye nsula mayiro nga 15 naye oluusi kifa mu kkubo n'osindika mayiro nga 9 naye ekyo kyonna nga nkyogerako waliyo n'abalala bali obubinze ndiko yadde naye ekinnuma ate abantu batuyita bambega tuli bambega ba gavumenti naye ate gavumenti yetubegera tetumanyi nze nkugambye nti baali bagezezaako nnyo okunkonvinsi gogenda mbuyeekera bagamba mwalwana alaba mbonabona nze nkiddamu siridda mu buyeekera ne balinkola batya kubanga nze binkoleddwako bingi era n'okubonaabona olaba bantuweka mu kkomero lw'akawunga ate nga mu kiseera kya covid naliko yaddeko nga nze nyamba n'abalala ekyo kyendayidde sikyogedde bya kisiru era nvuga kidduuka bwe mba nafuna akawunga ne bwe kabanga kaali kwota nga ka covid nsaba Mukama ampe ekibonezo ekisinga ekyokuba ekyobukambwe saafuna wadde okufuumuukirwa naye ng'ate waliwo abaakafuna mu bungi naye nze saakafuna naye kansibya ne banteeka ne mawulire era ne mu butambi gye buli n'empapula nti Semaka yafunye akawunga mulundi ogusukka ogumu buli gwe baawanga akawunga baasookanga musaba nanga muntu bwe wabaayo aleeta akawunga ako nti Kiwanuka yali kodinga wano n'aleeta nanga muntu nga bampa akawunga mu bunaku bwange nsobola okwekakaba n'enkuŋŋaanya emitwalo 10 n'enjiwaayo nzizaayoko eyo tuveeyo mu kuwamba Kampala wano waliwa mu kuwamba Kampala twatambula
sijja kulimba kuba nali mwana muto naye kyenzijukira twayita ndowooza saidi zeeyo nakawuka bwe tutyo twajja tusalinkiriza omu bwetyo twava basaidi twayitira omwo bwe mutyo ne tugenda paka ne tukuba barakisi y'e Katabi kati bwe tumala okukuba barakisi y'e Katabi nze nkugambye nga nze baatulonda mu gurupu ey'abantu abamu ne batuleeta tujje tuyambeko nga Lubiri barakisi eganye okukola ki omuliro nga bikompola naye twakizula oluvannyuma nti baali amola gye baali bataze ebikompola gye bataddeko omuliro ye yali ekyabwatuka ne tujja kati awo nze nensiisiitira mu Lubiri awo ne tubeera mu Lubiri awo ne tutandika okweyagala mu Kampala abamu ne batandika kukuuma kuba waliwo ebiseera ebyo food and beverages abantu abamu nga bakuuma ku maduuka ago aga food and beverages okukuuma abakulukulu ab'enjawulo kati ate awo wenva nga bamaze mwaka gwa 80 mbuuseemuko ne tubeera awo mu bulamu obutaali bubi nnyo tumaze tufuna ku musaala tufunye ku ezo ssente emitwalo 15 tuguze ne ku buleediyo batandise okuvungisa ssente awo Museveni aleese ebyo puroguramu y'okututeera ku masomero bwe bamala okulonkinga okutwala bakadogo embalala ne batutikko tujja embuya ne batutwala ebbombo awo bakadogo bangi baafubutuka ne beddukira ne baddayo mayuniti nga tebaagala kusoma abamu bagenda ku dizaatinga nga tebaagala kintu kuddamu kusoma abamu ne badduka nange nadduka nagaano genda kutandika kadogo nawe wadduka bwe nadduka ne tugenda ne tujenga 40 force Nakasongola eyali ekolirwa afandi Kapiteni Lubega. Kapiteni Lubega oyo ye yali siye wa 44th Battalion. Ne tubeera awo mu bulamu obwo bw'okuvwanyisa ssente mu myaka egyo 87. Kati ku Christmas ya 88 bali bamaze n'otuwa butto batuwa ebiseera bye twayitansa okulya ebintu nga batuwa sigala pakiti batuwa ku butto batuwange bubuzibuzi ngobo ne basala akabuzi nga ba private baki nze nali nakagonde kanyota kachepe kange kamu kalanzi kopolo nali lanzi kopolo sebo nga nango omusaala gwenfuna lanzi kopolo sergeant nga fe tufuna omusaala gwenkana mu biseera ebyo nga private bafuna ogwa wansi ddala naye giri 15 bagituwandoza buli musirikale bamuwa 15 ebyo tebyali mulanka naye bamala okuvungisa awo ne batuwa ku busendo batwali kutandika 205 bameka naye mbadde nkugamba mu 88 nga tuva mu 87 okuyingira 88 Christmas bamaze n'otugabira ebya sava bakeera ku makya bimaani ne bijja bi UCTU emmotoka ebyo byatambuzanga emwanyi ne bitutikka ne batutwala eggulu butto waffe naye yika ku ponjo zonna ne zitoba ebyokulya byonna byayonooneka okujjako sigala mu byawatu sigala eka yataafa ne batutwala eggulu ne tubeera awo ne tutandika lutalo butto eggulu yaliyo abalabe bangi waliwo Kirama Party 1 waliwo Kirama Party 2 waliyo abamu sikyabajjukira na bangi naye baali bangi balakwena abo okumanya eggulu waliyo olutalo waliwo ne lwetwabeeranga ku foreign mu barracks awo ku division nga n'abaduuyi bali ku kisaawe ky'ennyonyi eggulu ba foreigners ne baagala okubayo zigundi zikatuusa n'emmoto ez'amaanyi waliwo mota gye bayitanga wano tuttu nga baagala ogikubayo ne bagamba ate mujja kwonoona ekisaawe ekisaawe ne bakireka naye nga abasajja baabeeranga ku parade awo kati mu 88 waliwo abayeekera waliwo amagye ge baleeta gaali ga kapassing out agajjira mu uniform ey'amasala nga gava mbalala eyo ne bagatuwa ne batugabiragabirako awo kati awo ne tutambula okuva eggulu ne tugenda paka eBibia ffe twaggulawo oluguudo olwo olw'eBibia okuva erakyo otuuka atyaka awo ne pabo lwali lulimu landmine okutegulula landmine awo lwali mulimu munene nnyo ng'ate tulwana n'abayeeke batukubira epaba awo bubi nnyo naye Katonda n'atuyamba ne tugenda mpolampola paka lwe twatuuka eBibia twasangayo afande jet mwebaza nalabako ne kwafande Drago eBibia nga tewali wadde akazimbe waliwo akazimbe kamu kokka era ke kaalinga amora ate nga ne bannaffe baba battiddwa
babateeka mu kazimba ako nga tewali wadde akazimbe nga kyererezi kiri awo kyesijjukira oba kyesirierabira mu bulamu bwange nti bansalirako ku gw'okufa nga tuli ebibiya mu 88 ani akusalira ogw'okufa waliwo afande muganda amuyitanga akakeeto yansiiga enziro oba ye yabba bokisi y'amasasi ne bagamba muze nagabbye ate nga nze nali ngenze mu operation nali section commander mu biseera ebyo nga tugenze ebibiya eyo nga ku booda ya Sudan Nimule kati ngenda okudda nga bokisi y'amasasi ebuze ne bansiba mu kayunipoti waliwo we baali basima ekinnya ebibiya basima ekinnya ne bateekamu yunipoti naye nga yunipoti ne bw'oba otambula ogirabako katwe bwe kati naye ng'enkuba bw'etonnya amazzi gonna gayingira munda mwe bansibira nga tuli akawunga ne kagwamu n'ebijanjalo ensanafu ne zigenda zijja mu kkomera muli ensanafu ne zituluma nga tubeera muli nga twepanze nga tulinga abantu 50 abazizza emisango era waliwo munnange yaleepinga akawala ne bamukuba amasasi ebibiya naye nga kireebeza baali bamusibyeko matugambuzi teyamuleepinga kati mu kiseera kyekimu nange ne bagenda banteekako ogw'okubuza emmundu era bansalira ogw'okufa era gwe mulundi gwange gwe nasooka okulaba mu magye ng'abantu beekalakaasa abantu buli omu yeekalakazi bagamba nti kano akaana tubadde nako biki nensonyiibwa naye ng'ekyali kibulako afande ekaziini yekakusayininga kubanga yali force commander wa force division naye ate afande kaziini teyali musajja mubi ng'abala bwe balowooza teyali mubi lwakuba naye yali alabika yite yasoma bayayagalanga nnyo abasirikale abataasoma waye amanyi ku biragiro babiwuliriza era kaziini oyo yalina olutalo lunene n'afande Mugisa Muntu nga Mugisa Muntu ayagala amagye agali modani ate nga kaziini agamba nti abataasoma balungi kyobalagira bakiwuliriza nga Mugisa ayagala kuleeta modani era Mugisa Muntu oyo naye nali nvuddeyo ndowooza bweleetere etteeka emmotoka ez'amagye zonna nga ziteekwa okubaako langi y'amagye afande Mugisa Muntu yali mulungi naye yali mubi abasirikale bangi nnyo abaava mu magye nga discharge certificate zaabwe kuliko service no longer required nziraba nnyingi era olwaleero ngenda n'ensekerera obutasoma bagenda ne bayita abasirikale ogenda okulaba ebisirikale bingi bigenze ne certificate ziriko service no longer required kasita obaako ne service no longer required wadde saasoma olwo obuweereza bwo tebukyetaagibwa kituufu naye bangi mbalabye bangi bazirina ate beebuuza bagamba sabbako ogwo mulembe gwa Mugisa Muntu naye certificate bateekako ki ogwo omulembe gwa Mugisa Muntu kyekiri afande kigongo kyeyaŋŋambanga nti obuyinza bagenda butujjako ffe twalwana naye tetwasoma abaasoma bagenda kutuwamba ate Mugisa Muntu ye yali muyivu kubanga yagenda okuyingira mu magye nga ne amaze ne makerere teyajjayo bujja certificate naye yali nga amaze n'ebibuuzo ye teyatikirwa yajjayo bunona mpapulazi so embeera eyo eyinza okuba ye yaleeta ekintu ekyo yabutasoma ffe twayingira mu kintu kye tutamanyi naye ate era twebaza Katonda kubanga oba oli awo nze singa saayingira magye n'olwaleero saalibaddewo kati bannange wadde mbanenya naye mbanenya lwa nsonga kubanga bo bali mu buyinza senga tebaaliwo era nange saali banyiigidde naye kati mwe muliwo mutandika okutunuulira ku bantu abali mu kusoomoozebwa baali bannammwe olwaleero kati Museveni batandise muleetera bafere oli omuntu agenda n'afuna ekisajja n'akiwa sitoole byali bwe biti ne bwe biti nekijja ne kigamba muzeeyi ffe twali muzeeyi n'agamba wamma yeggwe kale olwaleero kati otandise okuleeta abalwanyi twebaze okuleeta abaana baffe webale tuweera abaana baffe naye naffe weetuli twetaaga n'emirimu waliwo emirimu gye tusobola okukola abasinga baffe tuli balwadde ate ekyennaku waliwo n'abantu batugjeeko ebyaffe batugjeeko ebyaffe kati nze waliwo akataka kennina bagezaako kantwalako ne ŋŋamba akataka kano katukozese nga baveterani ne ŋŋamba nange tugire twekwatekwate muneegatteko tukitwale nti kyabaveterani kati ate lwamala otuuka abakulu ne beegobaana n'akagurupu k'abaveterani akamu ne bawamba ekifo kyaffe nge ne bakitwala kikyo nze omu ku bammemba bannannyini kyo naye kati nali nkiwaddeyo tukikozese kubanga abalaba ne kitwala nange nsigaze obwogerero kati ate kagurupu akamu keefuula nti kaakyo era enjiri gye katambuza kagamba Pulezidenti Museveni yatuwaawo
naye neewuunya gavumenti eno olwaleero ne bwe mba njogerera wantu nga ne mu kabanda kendiiramu emmere n'oyogera n'ogamba tugenda kukola kintu gundi bakumanya naye neewuunya abantu aboogerera mu linnya lya pulezidenti n'atabafaayo bakwata abantu abakola ebikolobero ate no buli muntu ne bw'aba akola kibi waliwo omusajja yali akozesa bubi amaanyi ge bambi mwebaza omwami Kitatta naye yali alina ebirungi bye yakolera gavumenti waliwo n'ababi bangi abazze bakola ebintu ate ne biyamba gavumenti naye ate ne babeera birabubi nnyo naye ate olwo ffe Museveni asonyiye abantu bangi nnyo babawadde ebisonyiwo naye bakadoga abaadiza ati nga amagye basonyiyibwe balikoganayizingibwe kubanga ffe tulina ekikolimo n'eyo mu bantu ne muzeeyi yagamba babasonyiwa muzeeyi yakyogera mu kamwa nagamba tewakyaliwo gwe bayita disaster waliwo empapula ze tutambuziza mu maofiisi buli wamu ne tutuukayo abakulu nga babuuza ani alina obukakafu obwo muddeeyo wa Museveni asayiningeko akakase ne neewuunya abakulu abo babeera wa pulezidenti Museveni yasonyiwa baveterani ate naddala bakadogo ffe tuli banjawulo tuli special nze kino kyenkugamba nze omu ku baana abaali basingamu obuto kubanga bannanga abangi olwaleero nakuwumula bawumudde nze sinnaweza myaka 5 nkyali mwana ngenda kuweza buweza 5 naye bangi abaali abakulu naye nze omu yali asingamu obuto naye siina wantu wonna mu magye bwe bammensoni nze ekyanzija mu magye bantwala ekabamba ne tudda ku ebu nenga afande Sebaggala yaliwo James naye n'atubeerera bubi nnyo n'aba mukambwe ennyo nga talina kakisa kati ffe nga tetulina kyakola okujjako okudda ewaffe ebu oba otegeezaki yatukakaalukanya nnyo yatukakaalukanya n'atuteeka ku refresher course ffe ne tugambye bwe tetubiddamu tuga waakiri kanzire waka naye kyenkugambye ebyokusoma mwali temwagala okuva nze ne ku poliisi bw'ogenda okunoonyeza ku misango egy'abalizirwanako mitono nnyo naye nze nga nze byenjogera bwe bibanga bagende banoonyerezeeko kwanki wano kabamanyi entambula ze siina musango gwonna gwe nali neenyigiddemu oba obuyeekera ebyo bingi abaabuyeekera bazze bagezaako tukola nze natuukirirako omugenzi afande Levi Karuhanga nga baŋŋamba ebyobuyeekera afande naŋŋamba ti Kiwanuka agenda mpola ebintu ebyo bikwata empola ebyo nembivaako ne waliwo akagurupu akalala ne kajja era neŋŋenda nendaba afande Meja Generic Mukasa omugenzi oyo afande Eric Mukasa bwe yansuubiza mbu bagenda kumpa gadgets ŋŋenda embega abayeekera ne ŋŋamba ntayi era awo nagamba sijja kuddayo kati ate bano baagala kundetera buzibu kati abayeekera bankwate nga ate ntaddemu bikamera banzitira obwere awo ne ntandika misinde naye nga obuyeekera buzzemu ebuli muno batwagazisa tubweyungeko babanoonya abazirwanako wabula ate Levi Karuhanga yayinako eyaŋŋamba nti weegendereza abo abeeyita abayeekera tobeenyigira mbajja ddu kusuulamu kati ako nako ne mbaako kyenjiga naye ate Levi Karuhanga afande Eric bwe yaŋŋamba mbajja kumpa gadget ŋŋende nga byenjogera eri babiwulira eri ate ne mmanya nti oyo ayagala kunteeka mu bulabe kati awo ne neesonyiwa ate nenzijukira nakali akasini of crime nti afande Mande eyali akolagana ne Itongwa mu buyeekera ate nga yasooka okujja ku addressinga ebuwambo ekyo ne ŋŋamba kati omuntu agoyingewa nzirukirewa ate n'abalabe bennyini be bali mu gavumenti kati kyekiri kye nagambye nti Pulezidenti Museveni tatuukikako ayina abamwetoolodde era wawulira nti oyagala musisinkana bamanya ogenda kutwalayo wolokosowo kati ate Museveni bamugamba abantu bwe bali bulungi kakati olwaleero bw'oleeta Reserve Force Commander nga mu Lubaga nze mwendi era mwali Reserve Force Commander yalina okunnoonya nze najja naŋŋamba Kiwanuka bulijjo oli wano kikoze tutya waliwo pulogulaamu wali jangu nkuwe kino okole kino tebantuukirirangako nabo bali omubalya buli ssente zaabwe ate okujjako okukolagana n'abakyamu ne batutwalako ebyaffe bye tulina kati nga bwe nkugambye ndi nina akataka kange mwe nali nange we ntadde obuntuntu bwange waliwo ate kagurupu akaakamaamira naye nga kagamba nti Museveni yakawa nga tonnabuuza ani abantu abo beetaaga kukwatibwa mababuze mutooke mutulage ebiwandiiko batimbawo n'ebipande bya Pulezidenti Museveni ekitali kibi nze nakolaga ne bannange ne mbagamba tukozese ekifo kino ng'ekyabazirwanako siina buzibu n'oteekawo ekifaananyi kya Museveni
naye ekyokwogera nti Pulezidenti Museveni yatugulira yatuwa kikyamu wabula ate abo abantu baagala kolagana mu lukujjukujju batunde n'ekifo ekyo ekyange nze nalwana baleme okukitwala nkolagane n'abaazirwanako babeeko ke bafunawo era bangi babadde bafunawo busente naye kati waliwo guruupu eyawambawo erya ssente nga terina gwettira ku liiso nange yalinawo obuyumba sikyabufunamu wadde 10 bagamba siina buyinza. Kale emboozi nkimanyi nyingi naye njagala ku challenges kusomoozebwa kigwe kuwasanga naddala nga mukyali eno mu ntalo zammwe nga mwakayingira 83 84 85 kusomoozebwa ki kwoyinza okwogerako olwaleero oyogera ensonga eyo nze sijja era byaddala amazima geetaaga kwogera gabere mazima nze nina abantu bemmanyi abaali mu nsiko nga baali basajja bakulu nga bo olwamala okuwamba nga baali bamaze n'okufuna ssente ne bagaggawala ne bagenda bazimba ebyabwe n'amajengo olwala ne bwomugamba tayagala namuyita veterani nga yayinako eyabba yakozesa omukisa ogwo kubanga yali musajja mukulu ng'amanyi ekimuyingizaayo naye nze nali mwana muto eyali anoonya obubuddamu siina kusoomozebwa kwenja kugamba kubanga ekyali badde okusoomozebwa kasita namalanga okulya nenywa sigala nali mwana muto nga nywa sigala nga terya ng'ana lwaki omunywa batulagiranga bulagizi nga tebankubanga oba onaye batonaabye nga teryakuvunaana kati ebyo nze siina kusoomozebwa kwali awo nze nali noonya kulya kunywa kasigala kubeera ne bannange ebyokka byali ng'omwana omuto era siyinza kulimba naye nga ninayo bemmanyi abaali abasirikale nga bo batetenkanya ne babaako babe babbye ne bagaggawala n'olwaleero nga bali mu bulamu bulungi basajja bakulu naye nga ne bwomugamba nti waliwo pulogulaamu y'abasirikale gwe waliko agamba nti ebyo sibiriimu naye kati nze ekyokusoomoza sikirina ebinsoomooza mbisanze luvannyuma maze okulya okutambulako n'abakulu mu mmotoka maze okulya ku mmere ensiike ate banzijjawo baŋŋamba kunziza mu ssomero bantutte mu ssomero ate bantuttenga musibe kati baatutwala mu ssomero ekimu ku byansomooza ennyo nali mbadde gye mbadde nsula mu luumu yange ng'omusirikale mbadde nfuna omusaala gwange mbadde nkuuma mukulu ng'omukulu mbeera naye ku lusegere buli otutuuka kiwano kampabulifikeesi ninze njimuwa tubeera naye kumpi kati ntuuka mu kadogo waliwo abaana be baaleeta babajja nabisojjo nabo baali balipoota baali babasibira nabisojjo kati babaleeta okwokuba nabo baali babayingiza mbuyeekera okulwanyisa gavumenti kati ne babaleeta mu kadogo basome bagenda okuleeta abaana abo nga balina obupere baali balwala emibiri ndooza batumuyite simaamu bakwasa nga bonna baleenya nga beesiga ebizigo ebiwunya obubi kati betwabeeranga na betusula nabo kati nga tubeenyinyala naye ate munaye Katonda talya nguzi ebyana ebyo byo byali bimanyi ennaku yaabyo byo byasoma ne bimalako ebimu era biri mu ofiisi bikola waliwo n'omukulu omukano mulamba ali muwazalenda awo y'omu ku bannabisojjo ekyo banaye munsonyiwa okwogera ku linnya lya bannabisojjo naye bw'okozesa ekintu ekibi n'okikozesa bulungi muvaamu ekirungi kati ate ffe abaali beeyita bakalampenge ffe tetwasoma kubanga twali tugyewulira naye olwaleero twakakitegeera nti okusoma kwa mugaso kituufu naye nga bannaffe nga bagamba obutasoma buluma bukulu kati waliwo bameeja Ssemuju meeja Ssemuju ali mu ofiisi nnungi waliwo afande Bakasumba gyali ebbombo waliwo afande Onata basomye bulungi n'abalala bangi bali mu ofiisi nnungi abo tubeebalizaako naye ate nga bomanyi nti ebikono biri mu gavumenti kati bw'oyogera ebiboozi ebyo abakulu abamu balabanga abaswaza ffe tuli bulungi adeeta bisitolesole ebyo bwali buzibu mu obutasoma oyogerako byaki naye ate abamu abayitamu baali baana b'abantu bafuna chance babuulirira banaye mugende musome kemufunye akakisa kano musome ffe abamu tetwakafuna ffe twalinga tulowooza tuli bakitalo nywa sigala naye kati olwaleero tusaba busabi twetaaga otutegeera ate tetwetaaga binene nze seetaaga kubeera brigadier commander seetaaga kubeera army commander nze olwaleero neetaaga capital neetaaga abaana bange basome neetaaga okubaako ne kayumba nange njogerweko ng'omuntu alinako wendi semaka waliwo obulimulimu kati obutonotono batandise obuwa abantu n'abatalina makulu nga buno bwe nawulira juzi bagaba simanyi assistant RDC bannanga obulimu ng'obwo bwali badde buweebwa bannaffe bakadogo
kubanga obwa assistant RCC olubanga mobilizer olwaleero oba oyagala batoyagala buli muntu ayagaliza uwe Jeno Muhoozi ateeka okubeerako president naye ate ffe nga ffe tulina okulongoosa bye boogera ku Muhoozi ebibi tulina okubeera obulungi ne tugenda nga tusiiga ekifaananyi ekirungi kubanga Jeno Muhoozi ffe tumwagala abo bamwetoolodde malindirizi mabbi kirungi mulimu abatuufu naye buli omu abalaka akulya nze sizze wano mu kamera kuwaana kunoonya kyakulya noonya kulikoganizingibwa neetaaga kumanyibwa nti nange nina kye nakola seewaayiriza bwewaayiriza bwe mba neewaayiriza abakulu bagende mu records banoonyerezeeko singa osinkana president mu kiseera kino oba Jeno Muhoozi kiki oyinza omugamba Jeno Muhoozi kubanga mu nsi teri muntu ayinza kukola birungi byokka bagezeeko okutereeza kubanga olwaleero nze omwakkiriza ati President Museveni akoze bulungi naye era n'omulala yali badde asobola okukikola naye njagala nnyo Museveni nga bwe mwagala nja kumwagala paka lwalifa bwali bansoose ndi mwagala obulamu bwange bwe bulikoma Museveni ngenda kumwagala ebbanga lyonna naye njagala mu kaseera kano Museveni alekeraawo okukozesa obukambwe alekeraawo okukozesa obukambwe buli kimu agezeeko teekateeka ebiseera by'omu maaso abantu abaagazise nti naye mulungi kubanga kibi nnyo Museveni ebirungi byakoze Museveni abantu bonna bagamba nti jjajja bwabeera bagamba takyalina bukambwe bwonna Museveni bamuwaana buwanyi kuba banoonya mmere yakulya jjajja obukambwe bungi buliwa bw'aba tabulina gegiri emisege gye nagamba egimwetoolodde abamwetoolodde bakoze ebikolobero bingi ku bantu so singa omusisinkano omugamba kendeeza bukambwe nze musaba akendeereze twagala amateeka gakole amateeka gateekwa okukola buno obuntuntu bwagenda ateekawo simenti addewo akulira kino byonna bifu bano bootaddewo abakulira abazirwanako abakolera beki tebalina ke batuwa ate be bali ebyaffe okuva ku mulembe gwa Uvaabu ogwafanda Emery Omondo tegwali mukalungi buliko waleeto kafuna lutalo kubanga kati gambye bw'oba oleeseriza force commander batandise kuleeta bakada kati be reserve force naye nga abasirikale gye bali n'abasirikale baabyetamwa twetaaga ebitongole bikole bw'aba minisita akulira abaveterani minisita abeerewo abaveterani bamanyibwe veterani ateekwa okubanga bw'alwala ayina waddukira kubanga ne mu butabo batugamba obutaddamu kuzungira wali balakisi zonna naye bwe tulwala tugenda bombo gye batujjanjabira nga weeyita na civilani kubanga bw'oneeyita veterani olwaleero fe abamu abalina ennamba ento bwabaayo ebintu ng'ebyo y'amagye n'ogenda n'oyogera ennamba ye bakubuuza wali towa namba yi waapi naye namba si yokutowa waapi namba bagabanga be kati bw'olaba okaayanira yakenda nga ndi namba kenda naye nali namba 4 ng'ate ne namba 4 nali ndaba nnyingi kubanga nze gurupu twabeeranga mu nsiko nga tubanga bugurupu bw'ababbi tewaliwo nkambi gye nzijukira nti twabeeranga namba 6 oba 4 nedda twabeeranga mu 100 mu baabo n'abalala egindi naye kati olwaleero nze bwe mba ndi mukenda nojja n'ombuuza ennamba eno wagifuna otya ate nga waliwo n'abataafuna nnamba waliwo n'abazeerabira kati olwaleero bwemusanga disaata yagamba siina nnamba tagirina nti kino ebaagimuwa n'agyerabira jjukira twayingira mu magye nga tuli baana bato twali tetwasoma bakuwandiikiranga ennamba kapapula ng'obeera nayo ate n'ogiyimba nga kiringa bw'onootuma omwana ku dduuka n'omugamba genda oleete sabbuuni butungulu agenda ayimba sabbuuni butungulu bwana n'ageramu katono bate byonna n'abyerabira ng'alina kudduka kudda waka n'abatalina nnamba nabo basirikale ogenda oyimba era olwaleero nze Kiwanuka tulina ne WhatsApp group ez'abakadogo naye nezo WhatsApp group abazitandika n'abalina ebigendererwa byabwe kubanga tulina mukutu oguliko NRA Kadogozi tulinawo mukutu ogwe NRA former NRA yanga combatant tulinawo mukutu ogwa Tumaini gwaba abatalina butabo wadde waliwo n'emirala giyinza okuba nga 5 kakati bw'osanga omukutu ogwaba NRA Kadogo ogwo kati essaawa zino gwe gulinga ogwaba officers
bw'obaako byogera nosensi kugoba officers nga bakugobako bakubulokinga kasita oyogera ku bino byoyogerako era ekyangobesa kwogwo gwaba officers waliwo omwana w'omujaasi yali omuwala oyo yali akola mu takisi ng'aseka kijji n'agenda alwala okugulu n'atolaajanira ng'asaba obuyambi ne tumusondera ssente omuwala oyo abeera nabweru awo ng'oyisizza wano baamenya mu lubigi ayiruka n'ennyumba yaabwe baagimenya yali nabweru awo munda kakati bwe nayogerako n'embaga bannange tulekeraawo bino ebyokusonda nga buli muntu afunye ekizibu tujje tubeeko kye twekolemu omulimu tukole kubanga nali simanyi na bya ssaako y'abakadogo bagiyita ani oba eri awo yali kawanda awo naye sente Museveni yazituwa baazirya bannaffe kubanga baatuwa sente ezo fonkada fonkada nze nali sigimanyi kubanga bino mbizzeemu luvannyuma ekintu kye bayita omusirikale tomwesiganga ku sente era ffe twafunanga omusaala nga bw'ofuna omusaala nga ezo z'ofunye bazikuggirako awo ate ne weewola endala nga tuli mu kadogo naye abasirikale kati babawa sente ezo ne bababulira amateeka g'okwewola biki ne balaba nga manene nga buli gw'ogamba sente ng'azitya kati ne bafuna agafeera agakalukalu agagamba ffe tujja kuzirabirira nga bajjuma ne beekaza mbu tugenda bawa ekifo simanyisaako biki abo bajjuma ne balya sente etaliiko awo kati baazirya naye jjuma naye simunenya ekyomusiru omugezi yaalya kati eyo saako yakomerawo kuba Museveni yatuwa miliyoni 5 ali mu Nuupu kati yakulira abazirwanako yebale tewali mutawaana kuba buli omu anoonya kakulya guno omudomo ogw'okulya gugenda tusuula awazibu kuba ne mwene alemu ogenda olaba nga bakuŋŋanyiza akagurupu bambadde t-shirt era nabasinga baba bafere oli yeekola mulimu n'afuna bikaadi nti bya Nuupu n'abireeta nabikuŋŋaanya naye nga si ba Nuupu ne Nuupu si kibiina Nuupu bantu babawagira buwagizi ate kino nkibuulira gavumenti yange gye njagala omuntu ng'obadde ogudde mu nnyanja ng'obbidde n'olaba olupapula nga luseeyeeya ku mazzi bw'olaba weekakabojjo olwekwateko kati Nuupu eyinza okuba nga terina amaanyi wadde kubanga olupapula bweweekakaba nojja olukwatako ate lwabika bwabizi ne lusaabulukuka kati Nuupu abantu balabanga ye solution ye mununuzi so nga bambi nabo ba Nuupu abasinga abagirimu era nabo banoonya mmere ya leero waliwo omukulu ow'e Masaka juzi omulaba babadde bamubuuza sente wazifuna otya baali bakwebaza kimu akakola mu ofiisi myezi 2 nga bakuwa akasiimu ng'ananaagira bunanaagiza ate banvunaana kumpita wa kitiibwa wali oyina kwogera birala kati abantu baweddemu essubi buli muntu afuna nti waliwo bamunyize aga Mukama yeebale nabadde nkubuuziza ekibuuzo nti singa osisinkana General Muhoozi singa osisinkana General Museveni mu kiseera kino kiki kaakati saafunye ekinyusi kyakyo andi munange wagambye bukambwe zonoonsonyiwa nti mukambwe nnyo onoonsonyiwa kadogo mwagala akendeeza obukambwe oba oganyulirwawo olwaleero ngenda kusooka kwebaza Katonda buli lwe njogera ku bintu ebinnuma nkaaba nnyo naye neebaza Katonda obuvumu gye buvudde simanyi lwaki ngumye obutakaaba waliwo bye seetaaga bye mpuliranga kwegamba sibadde mwogezi nnyo wa ku mikolo sijjangako ku nsonga zino kwogera naye nange neebazabaza Katonda gye nzije buvumu bwogera kubanga buli lwe njogera ku kyennuma nze famire yange njeerabirira era njeesobolera naye buli lwe njogera bye ndowooza nti byange nkaaba kati bw'oŋŋamba ekyokubuuza bwe mba nsisinkanye Pulezidenti Museveni of course nyinza omugamba omanyi Pulezidenti Museveni bagamba ndi bw'otuuka mu maaso ge alina ngeri gyakukyusa timing kubanga era olunaku lumu twamusinkanako mu kalulu mu 2016 bwe twasinkana Pulezidenti Museveni ekabamba mu 2016 mu kalulu ekyankwanzi bwe twava eno buli omu yagamba tugenze kugwa mu bintu era ne twegamba banaye Pulezidenti Museveni kubanga yagamba ayagala sisinkana ba senior officer be yali nabo mu lutalo ne tugenda ekyankwanzi ne mugiramu n'ebisajjasajja bino ebitalina era bikaada byenkugambye ne tugenda ekabamba Pulezidenti Museveni bwe yatusinkana Meja Kiyengo yayogera Meja Kiyengo yatandika okwogera nze natya we nali natandika n'okukankana nga ninga yaze mu lukiiko lw'aba investor Meja Kiyengo ng'anyumya
afande nze nima simanyi yika za watermelon weziti nenti kafuso meka nina emisiri gya kalituusi nga ffe banyumizaamu neeka emmere gye twalese teriiyo ebyaddala byetaaga okwogera nze njogera mazima ku mobile money yange kizibu okusanga nga kuliko emitwalo 2 egya ssente bwe njiteekako leero enkyamba njijjako naye kyannuma nnyo okulaba nga njogera mu meeting ya musajja investor munene ati kafuso za watermelon so yali abasinkanye kuki yali asisinkanye anti nga bwomanyi nti twali tuli mu kalulu tuli mu kulonda era yavanga kyankwanze n'agenda okunoonyeza abantu akalulu bagundi bano bakaloli Serugga saloli yali yesimbye mu 2016 emityane bwe yayogera ebintu ebyo nze nagwamu amaanyi nenzijukira akantu kali omukyala Betty Kamya yakogeranga nti bw'osinkana President Museveni simanyi oba otya bw'ogenda mu State House waliyo ekisoto ekimira abantu kikumira gwe nekikuzaala ng'oli mulala kakati kwolole nakakasa fe abagenda beewaga tugenda mulombojera ennaku tugenda okukola tutya era ekyatumala enviiri ku mutwe n'abantu baffe baali batusuubiza nti mugenda kujja n'ebisero bya ssente baatuweeyo emitwalo 5 buli omu kyokka nga twali tugenze ku plan B muzeeyi akalulu 2016 bwe bakamukuba kiki ekiddako oyo omusajja gwe nkugambye yava mu magye yansiba mu kawunga ye yanvuga ne mu mmotoka nga tugenda okusinkana President Museveni brigade yo yawumula musajja mukulu ate naye si mulungi nnyo era naye alina bye yali akola ebitali birungi naye munange nze yansiba lwa kawunga ate kesabba naye musabira Mukama agira amuteeka mu nsi andabe nga nange wendi mu bulumi bwange sebo State House eriyo ekisota kakati maliza ensonga eri nze kyenza nga bwe nakugambye nti nsaba President Museveni akakkanye obusungu yeetegereze kubanga kakati kana akaseera yeetooloddwa abafere kikyolinga agamba nti yabanyiigira bakadogo teyatunyiigira Museveni musajja mulungi nnyo nga gye nkomezza naye yagenda ayina agasajja agabuga buli kimu kiri bulungi muzeeyi togendayo bw'aba atunula bamuga eyo muzeeyi wali bulungi togendayo Museveni yeetaaga kukeera lumu n'afuuka kiwajji n'akeera ku makya n'agabadereva mu nvuge nga tebamanyi gye bamutwala n'akyama awantu lumu ng'enaakulabye n'agamba gundi Tabola gw'okulira abaveterani neetaaga abaveterani mu ddakiika kuba tulina ebitabo gye birina amazima gye gali Tabola ayita mangu baveterani kubanga Tabola ayinza okuba si gurupu yaffe kuba NRA abakadde oyo naye yali bibye naye yakulira abaveterani mugambe njagala abaveterani wano mu 10 saawa zino bikula ekitabo tandika okuba amasimu olukubira kiwanuka leeta abaveterani bali abadde abakadde baleete baje bagambe muzeeyi kale bw'otuukayo omusajja wattu otuuka li ogw'eddalu kati waliwo omusirikale oba ye Salifu obaani ye yatuuka ali yasaba mmotoka Kigege naye nze ku lwange kyensaba nga bwe nagambye nti nsaba busungu bukakkane naye nze kyensaba ekisooka njagala obusungu bukakkane bw'aba alina gwanyiigidde Museveni amusonyiwe ekyokubiri atandike okunoonya ku bantu ku mikwano gye emikadde Museveni abamu bamukyaye lwa bulumi omusajja kati nga nze nvuga kipikipiki kikadde ogenda okulaba muwoozi gwe naye yali yafuuka muganda wange naye ng'ate ye wa bulijjo yali wa myaka 12 nga nze nina 11 naye nga nze ne musirikale nayitako olumu muwoozi nampisaako konvoyi y'emmotoka nga nnyingi naye nga nze nvuga kimotoka ekipiki kikadde kiriko ebimere by'embizzi zange bigenda binkulukutako biwunya nempulira ennaku ez'obulumi bwe tuba tuli patriotic ne Museveni ayagala nnyo okubeera kwagala eggwanga tolina by'oyagala ggwanga nga weerabidde kiwanuka tolina by'oyagala ggwanga nga weerabidde kiwanuka waliwo omusajja muyita Kigumba Lieutenant Kigumba oba kati yasingawo abeera eyo Nalusugga Kigumba yali field engineer atega bomu n'okutegulula nange nayiga bomu okutegula n'okutegulula era Kigumba twali eggulu mu 88 ne baleeta ebibundubundu ebikadde ebikompola byonna ebyali mwamula ebikadde ebitakyetaagisa ffe twabibomola Kigumba yalina akawuzi nga kawanvu era n'aŋŋamba nti akawuzi kano kalaba nsobola okakoleeza ne kayita mu nnyanja ne kagguka eri gyekoma ne kalibula tekinologi nga tannajja ezo bomu bwe twazikolanga ng'osobola okutega wali bomu n'odduka eri n'ogikoleeza gwe n'odduka emisinde
ne kagenda nga kaya kampola mpola paka le kagituukako. Kigumba naye gyali eyo enalusugga ne mukazi we Meega. Simanyi ennaku zino baaterera bali mu bulamu bulungi naye natuukayo nga Kigumba ali mu mbeera mbi. Si Kigumba yekka esize kutotola bizibu bya Ssekinoomu. Naye njagala abantu bangi. Ate kijja kuba kibiina bino bukiriipu buno abavaayo bagundi bano. Muganda wange ani ano Gita. Gita mumanyi. Gita alina obulumi bungi nnyo. Naye Gita engeri gyayogeramu abakulu balabanga kubalabisa. Abakulu twetaaga tubakwata empola batukwate bulungi nabo batutegeere. Nze saasoma mateeka ate saasoma. Bwe mba njogedde ekintu kiba kifulumye ne kinyamba obusungu ne bukakkanako. Naye ate gwe bwekikunyiiza ate n'oyita ebbali n'ojja n'ontumira agasajja ne gankwata. Olwo nkoze bubi. Temutuganya kwogera kwali ate abalala. Waliwo afande Musisi, kapiteeni Musisi, kapiteeni Mubiru, smart. Banange. Awo senga siki. Ate afande Mubiru saagala kumwogerako. Kiki? Oyo yali musajja bwa mulembe nnyo yali w'amaanyi. Mubiru yali wa kabinga ayagala abasirikale. Era Mubiru ye musajja abasooka okugenda eri Libya. Naye natuuka ku Mubiru nga munaku muzibu. Mubiru ali bubi. Nze ndine ennaku era ndina obulumi bungi naye ate Mubiru yankabye ennaku. Kubanga nze ye muntu eyanneegombesa mu magye Mubiru yatambulanga nga olabira ddala omusirikale ali perfect. Mubiru teyabba. Oddala ly'amagye teryatu olwaleero nze ngeraageranya kapiteeni biseera biri ebyedda byaffe. Nga kapiteeni olwaleero asinga ne genero olwale ne meja genero. Biseera biri. Kapiteeni yali w'amaanyi nnyo. Afande Katunji Edison yatuuka n'ogaana kapiteeni. I mean meja. Asigale nga kapiteeni. Ye nga nno ndowooza yalabanga mayinja nga ge gamunyumira. Asatu. Meja kamu. Naye tusaba Pulezidenti Museveni byonna ekyo kyensabye kiyinza omuntu ayinza obutakiraba mu magezi. Kubanga nze sijja kugamba Museveni nti mpa akawumbi ka ssente. Nze njagala obusungu busooke bukakkane. Pulezidenti Museveni asooka asonyiwa abantu bonna abaamusobya. Bano abaana abali mu makomera be bayita plan bannanga waliwo ebintu ebyekisiru. N'abakulu bennyini babuuza plan B tebagimanyi. Kati gwe Museveni tojja kugamba plan B. Ate gwe olw'okuba Museveni yagala plan B atojja okwata ekiwanuka. Omugambe tubuulire mukamaawo. Nze nayingira mu magye obuyeekera bwo nga simanyi bigendererwa byammwe. Era bwe twajja sibuuzangako mukulu yenna naye bwe tuyingiza mu bino kiki kye mubala. Tugenze tubitegeera butegeezi nti mwe mwalina pulaani yammwe. Era mwalina n'ebigendererwa byammwe nti ono ajja fuga, mulala yaddako, biki. Kati n'olw'ensonga nze ekyo kyensaba. Bwe kikwatako mu kitwale ng'ekikulu, busungu busooke bukakkane muzeeyi asonyiwe. Sonyiwa abantu ntwabo. Bw'omala osonyiwa. Bano bonna abalalala bakiwanuka Gita asonyiyibwe. Gita tayinza kubanga akuraminga stole n'ayogera ku talwe Rwanda n'ayogera ku kino. Waliwo bye tuteetaaga kwogera. Nze nali mu Eco Mobile. Eco Mobile baagisiba. Bye yali ekola sobola byogera. Kibi. Jo gundi yatuuka n'okugamba munnange omu yagambye nti ekitegeeza abasajja baliwo batwatta babwereere. Kati ebyo nnake kana akaseera kakwekuba mu ttooki buli omu asonyiwe munne. Nze Pulezidenti Museveni muba mubanja naye mubanja kitono. Si kya mubanja nnyo. Kati omugugu gwe manja ngusengudde ngututte ku Jeno. Kubanga Jeno Muhoozi alina obusobozi bwonna. Ate nze ne bwe batompadde ssente neetaaga okunkwatako ku kibegabega Museveni nga bwe yankwatangako. Oŋŋambe kiwanuka kakkana. Tujja kutereeza nsuubiza busuubiza. Ne bwe ndifa nga onsuubiza busuubiza ndiguma. Dani okugamba nti ondekeeyo mbenebone abantu bampita embega nga siri mbegawo ate nga naawe tonjagala. Abantu bompitidde bajje batwala ettaka lyange. Abantu bompitidde abagaba akawunga. Omusajja omu yanga naye kiwanuka kirabika ebintu bye byabaddemu enjawulo. Ng'abantu bonna waliwo abantu omukadde w'eddaala ajja ntumwongera akawunga obusawo bonna. Naye gwe ataakakutte nako ne bakutwala ne bakusiba. Omukyalo oyo minisita siri musonyiwa ate nali mwagala nnyo. Owulidde ensonga gy'ombuuza tomatidde era kyokugira ku kyokugamba abasajja abo. Nze nnemera busungu bwe kiba kya bw'aba Museveni ayogera ku kwagala eggwanga Patriotic League ne Museveni ayagala nnyo patriotic Museveni asooke yeekuba mu ttooki
atunulira abamusobya emabegeri abazze bamusobya bajjukire ku bantu abeerabirwa ffe tuli batono nnyo ffe twali mu kadogo embalala ndoza twalinga 8 ne tugenda nga tutoloka mpola mpola kale mutandikire ku bakadogo abaali mu kadogo abaasoma kubanga ne rekodi gye ziri mutandikire okwo olwaleero nze nali ennyota kale ennaku zino byakyukamu naye tuli ku ddaala ki nze amadaala nkugambye bampa second F9 naye wadduka nenjigino walinga saajambala era saafuna musaala gwayo nensigala nga ndi kopolo era n'olwaleero bwoba mpita kopolo kiwanuka wewa olusi waliwo bibazze batenge ng'agatiibwa ne bakuteekawo n'ogamba ndi kati kaneyise meeja naye nze sifunako ku musaala gwa meeja kiwanuka naye teebereza kuba mwakafaananyi omuntu eyafuna second F9 mu 88 olwaleero ze naali baddaani nga nina benyinza okugamba nti mu 92 yali bwati mu 92 naye ng'ate nze gamba mu 88 naweebwa naye olw'okuba nali saagala byagenda kusoma ennyota nagirekaawo era sigibanja naye mabegeeko bampaako ekyonale bwe kityo kitiibwatiibwa neeyita meeja neeyita siri meeja kuba sifunangako musaala gwayo nenyambala ekya meeja era kye neeyita naye siri meeja anti gambi bya bitiibwa anti ani akikuwa okifuna mu mawulire omwo mujajja mawulire nenkyeyita sikisayiningirangako wantu yensonga lwaki nkugambye nti kaneeyite kopolo wange bwe mba nali kopolo mu myaka egyo egy'emabega olwaleero ze nali badde ku ddaala ki bandekerereyo akagambo tubasiibule tunaafuna olunaku akagambo ke mbasiibula abooluganda mu nsi eno ekigambo ekisinga obukulu mu nsi eno okuteri kikulu nga kuba na Katonda. Katonda atuzizaamu essuubi. Nze nali magumba makalu naye waliwo omusajja yanteekamu ekigambo era nze mbaddeko madiini mbaddeko nasiramuka nako era nasiramukireyo mu kadogo nembeerako mu busiraamu nembeera wa nze omuntu omulungi gye ndi si mulungiwo simukwagazi sobere mulungi neebaza omuntu omu bw'ati mu bulamu bwange ankoze obulungi olwaleero Pastor Bujingo Alozias simutuukanga nako era tammanyi naye nalokokera mu kyaki ye naye ebigambo bye binzizizaamu essuubi kyekiri kyenkugambye tinze Museveni ne musinkana nankwatako ku kibegabega n'atampa kantu konna wadde kimukakatako okumpa kiba kimmala. Nze Alozias Bujingo njigiriza okusaba wadde bamwogerako ng'omusajja omubi naye ate nze mumanyi mu Uganda muno ng'asinga okuba omulungi ate n'eggwanga lye ly'Abanyarwanda. Nze nalina taata wange Kafuleka n'Afande Kajema Bafred Rujema bonna baali bange banjagala nnyo banjigiriza be bankwatanga ne ku mukono okumbuusa emyalamu nga tuli mu nsiko Banyarwanda abo Omunyarwanda mu nsi wano mulungi wadde bamwogerako ng'omubi naye yalina omutima omumalirivu. Omuntu omulala asisinkanye olwaleero okuneebaza omuweereza wa pulogulaamu eno. Nze mbadde neekuŋŋaanya nga nsonda obusente omusajja Kisubi tansabanga wadde 10 olwaleero ankubidde essimu nga nzijukiza okujja waka mbadde nkyebase nensooka nsaba amaziga kanzobere tegamukungula kansabe Katonda gabe nga gabadde ga mukisa gamusabire ne famire ye Mukama amukole bulungi agira aweereza. Abooluganda mbalamusiza sigenda kusingako awo nze Kiwanuka Henry mukalazi omubazzi ndi mubazzi mbeera nakulabyawo. Enamba yange eri 0772 907 64 8. Enamba emu endala 0700 540 305. Ndi musajja eyeetaaga okudduukirira nze nga nze kubanga olwaleero omuntu andaba mu kifaananyi andabira ddala nti ndi musajja munene ndabika bulungi naye abaana bange okusoma mye basoma naye mu bulumi obusembayo omulimu mubi nnyo. Siswala kulagirira nkolera nankulabyawo ku West Church bw'otuuka ku Eriot mu Kiyaye mu zooni y'omuvubuka bamuyita Pius. Ndi mu kitundu ky'omukyala Justin Buchana y'omu ku bakulembeze abaaliwo nga bankwata ogw'akawunga ate nga ekyamaani wange ate mukwano gwange
kale mukama abakole bulungi weewaawo atropo mulungi katukoma olunaku olwaleero tunafuna omulundi omulala ne twegatta ate ku kopolo kiwanuka ono emboozi agirina bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number. science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras weeziri ku ssomero. bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.